ekinene dakika 15 amawulire ne gaggwako naye nkola video ya ssaawa emu n'ekitundu nenjireka ku bwenyi bw'ekitabo nenjijjoko nenjiteeka ku YouTube nenjagala mugirabe ku YouTube abatasobodde kufuna abatalina YouTube abatalina Facebook abatasobola kugira ku Facebook kubanga Facebook bagikwatamu kino kiba kitegeeza newe mba mmaze wiki nga sijja information gyembamba wadde byomala kubanga ebyo batenetuukawo njala kubebaza abaddamu ne ba reviewinga video ezo ne bajja information ebefulumye ku media mu Kampala nga bagifumiza after nga mazo jogera mwebale kujjukanya bantu mwebale kujjukanya Bannayuganda Bannayuganda basinga obungi bwawulira olwero video eno taddamu kumanya kikigenda maaso so nga ate information ngikoledde essaawa emu n'ekitundu ye agirabako eddakiika 3-5 n'akivaako video egenda okutandika nti etandike ye nga yabivuddeko dda sinjala basaba bwe mba ntadde video ku YouTube nga tolina Facebook account genda owulize information yonna ne bw'ogirabira eddakiika 5 lunaku ojja kubanga osobola okufuna information yonna nga bw'oli naye okujja buli lunaku ekyo tekisoboka kubanga information gyenjijja wala nga mugimanyi so njala bategeeza nti information mugitwala obudde mugirayo mugyetegereze dani ogamba nti nga tetukulaba gunte tukulaba nedda bambi ntwala obudde ofuna information kebere TV teri kuwa information ya sayo mone kitu bakuwa dakika 15 ku 10 kinene nnyo yensonga lwaki nti mbatera videos no ku YouTube muzirabe musubscribe nge musobola okulaba videos no kubanga kwezira information egenda yogere mutenda tuukawo egende tuukawo butuusi ndozo njala mu kitegere YouTube channel yange mugimanyi bulungi nnyo oteka mu nyero mbuye Fred ejja kujja subscribe information kweri ne bamaze wiki sikola information je mankuwadde ebegenda kutwala mwezi mulamba ekyo njala mu kiyige kati njala tandika video sagala barwisa njala tandika nakaloozo kalero akaloozo kalo njala kagendere Bannayuganda mwenna naddala abali mu diaspora n'abasubira okujja mu diaspora ngenda basaba n'obuwombeefu kuba sitera nnyo basaba embeera nga bweri eyakafandali mu Uganda njala twebereremu tusooke tuzze ku bbali obukyayi n'obutayagaliza tubuze bbali newankubadde nti Bannayuganda oba tuga nti gwonyegere ali kusambya enjogera ntuufu nnyo naye ate tujjukire nti buli kirungi kyokulira ku nsi okifunamu byansusso mu ggulu yensonga lwaki tugamba nti buli muntu obanga afudde tumwogerako birungi byokka tumwogerako bibi njala basa mwenna abakyala n'abaami bali mu diaspora newankubadde mwakoowa ebikolwa ebyabakolebwako Bannayuganda bannammwe mu myaka gye bwayitako ennyo abajja mu diaspora mbasaba ekyo ekyaliwo kiggwe oba kiyitewo tuddemu enkola yaffe y'okuyamba Bannayuganda bonna ababaze mu diaspora oli atuuse talina muntu amulisiivinga tekina kikujjako muntu mulisiivinga tekina kikujjako muntu mubeererawo tekina kikujjako muntu munoonyeza mulimu oba mubeererawo ebbanga embeera mugira mu Uganda si nnungi oli aze Middle East tomufera oli aze mu Europe tomufera oli aze mu America tomufera mulabire kakabanga konoomulabirira naye nga yo Katonda ajja kuba akusiimye olw'ensonga gw'ogwo okoze eki ogwo ukoze tojja kuba nti oli azamanyiza Katonda njala tojjimu omutima omubi newankubadde nti abantu si balungi bakuliringanako naye njagala basaba buli muntu ajja mu diaspora ng'okujjako nga si mubi babi mwanirize kubanga buli muntu gy'abaavudde abavuddeyo nga akoze eki ebintu muwoneseeko bwe twogerera abantu batunda mayumba gaabwe okujja mu Bulaaya bwe twogerera abantu batunda bintu byebikola okujja Bulaaya kati omuntu ajja mu Bulaaya ne mutamuyamba babifiba kibi njala basaba bw'obanga mwanyiiga mulekerawo munyiguluke muyamba abantu abo newankubadde mubayamba mwerekera mu lw'ensonga nti si buli muntu tyogera muyamba ajjukire kikiwa muyamba ate toyamba muntu kujjukira yamba ku lwa Katonda kubanga ffenna Katonda atubeza atuwadde obulamu toyamba nti muntu agenda kujjukira oba agenda kuddisa no yamba ku lwa Katonda ffenna gwe tusinza so ngenda kibasaba mwena bali mu diaspora oba oli Middle East oba oli mu Asia oba oli Luda please yamba ku lwa Katonda kino kikolola okuba nti olina erinnya lyakutundwa n'obatizibwa n'ofuuka omuntu wa bulijjo yamba omuntu oyo naze mu diaspora mu ngeri yonna esoboka tofaayo ku biki byagenda kukola gwekola ku lwa Katonda kubanga gwokerogera ku ssande okusinza nawe wantwala nogera omusinza kikole ku lwa Katonda embeera si nnungi naye ettima bbi nnyo n'obutayagaliza bungi nnyo bw'oyagaliza munno nawe ofuna bingi buli lwogaba nawe ofuna bingi bw'obanga togaba nga toyagaliza kitegeeza nawe ogenda kufa ngera toyagaliziddwa era nga tofunye so no njala bebaza mwenna bakola omulimu guno mubali nnyo mubalira ddala so muve ku bigabo by'abantu muyambe abantu Uganda eri bubi so omuntu yina adduse mu Uganda kiba kitegeeza nti embeera gy'avudde tebadde nnungi kekabadde akaloozo kaleero buli muntu yenna katwale kakulu nnyo then tugende ku kigula lujje alright ngenze ku kigula lujje kyaleero ekigula lujje kyaleero nno kigenda kusinziira ku bintu ebigenda ku maaso mu Uganda naddala ku mitimbagano wepo ne TV radio stations egiri mu Uganda njala mukimanye nti abasoma ebyafaayo bya Amerika wakati w'ennyumba eyo enjeru ne bannamawulire tebyali birungi nnyo era ne mu Amerika gye mulaba eno temulowooza nti era amawulire gayina
kyetuyita eddembe okwogera mu kigaagala wasooka kubalukawo olutalo v'omwange wakati w'ennyumba enjeru wepona ebitongole by'amawulire ebyenjawulo ebyafulumyanga okuva mu White House. Naye oluvannyuma bagera mu kkooti mu myaka gya wakati w'1920 ne 1930 wabalukawo olutalo lw'amaanyi nnyo ekyatuusa empapula zino oba kampuni ezimu z'amawulire zitwala mu mbuga z'amateeka naye era byagenda okukakkana ng'abalamuzi baga nti bannamawulire balina eddembe okufuluma kye baagala singa namwe bamukoze ebintu nga tebigendera ku mateeka. Buti mwajjala obbaga mu Uganda nti mu Uganda essaawa zino Yoseri yakwata media n'agezza naye bannayuganda bali mu Uganda mutusobedde temutegererako ddala. N'akayimba ke napositiza olunaku lwajjo ng'omulasita w'omuganda waffe ayimba nti ffenna tuli basiru abalonda batuli basiru be balonda bakusiru abakulembeze basiru n'abantu basiru. Akayimba akabamu akafunyemu amakulu mangi nnyo naye ate amakulu gaako matuufu olw'ensonga nti tulemeddwa okumanya naffe kennyini abali ku ludda oluvuganya tulemeddwa okumanya musajja Museveni yaani akola atya emirimu gye. Nazzi kuno njala mmanyi ekintu kye bayita media. Ewatali media tewali bulamu bwa muntu kutegeera kigenda mu maaso mu nsi. Kitandika kitya? Ekintu ekiyitibwa media nkiddamu kiyamba abo abanyigirizibwa so tekiyamba abanyigiriza. Kyovula nti abanyigiriza balwanyisa nnyo media nkiddamu. Ekigambo kye bayita media oba information eyamba nnyo abantu abanyigirizibwa so si abanyigiriza. Kati gwe omuntu anyigirizibwa olina okumakinga sure okufuba okulanga ofuna information entuufu gy'otagenda kujjamu abo abanyigiriza mmwe. Y'ensonga lwaki tuga nti amawulire gayamba abo abantu abanyigirizibwa. Museveni talina kyeyeetaaza amawulire, abali mu gavumenti balina kyeyeetaaza amawulire ate okujjako okulwanyisa amawulire ago butafuna information eva mu gavumenti. So kati gwe ali eweru wa gavumenti ng'onyigirizibwa gwe weetaaga media era gwe weetaaga information. Kanjala mutwala information ng'ekintu ekikulu. Olw'ensonga nti buli ofuna information otegeera okumanya n'okutegeera kyekigenda mu maaso mu ggwanga. Y'ensonga lwaki gavumenti erwanyisa nnyo social media eveeko kuba teyagala mutegeere. Nkiddamu Museveni teyagala information teyagala media no. Era nammwe abali mu gavumenti baagala media tebaagala information abajjagale mu bantu abanyigirizibwa. Kyova tuga nti media eyamba abo abali mu kunyigirizibwa kati fe abajja ntubawa information mu banyigirizibwa ate ne mwesudayo gwanagga bamba mutumalamu amaanyi. Y'ensonga lwaki omuntu gani abantu betuyamba betulwanirira babadde ki okubabulya ebintu bino nga tebabitegeera. Kino kisinzidde ku ki? Njala kusaba omulanga oba njala kumulango takungula eri mwenna abakyukakyuka muve ku TV za Uganda muve ku media za Uganda ne radio station. Njala bora ku kyokulabirako najjo ne bagamba nti TV zonna ezikwatagana nti za Museveni yaziteekako abantu be nga bo bongo baabulika mu zaalyo okujja okufuuka abannamawulire ng'ajja n'ayogera ekigambo ky'alalira nga kya buswavu oba kya busiru n'akyogera ku TV. Nawabulira abantu abamu abali ku mulimu ogwo. Njagala okutegeeza abantu ba National Unity Platform abakulembeze n'aba People Power. Omuntu yenna anaafuna obuzibu ng'ogenze ku New Vision Company ku TV zaayo oba ofunyeyo katwa it's up to you oba kubya katayimba it's up to you siri kupostinga siri kwogerako. Omuntu yenna ng'ogenze ku Natasha Broadcasting Service ne bakuwerayo katwa oba kubya katayimba mu kkubo ng'okomawo siri kusaasira ddala okupostinga it's up to you. Omuntu yenna agenda ku Baba TV ne bakubirayo akatemba balakuwa obutwa it's up to you. Mweke nyini mulinga abayambako nakyemalira okusigala nga alwanyisa entalo n'okufuna media ng'emwogerako. Mulina platform zammwe musobola okwogera muve ku TV. Mulaba TV zennyini eziri mu Bulange Mmengo ze muga nti za Buganda si za Buganda. Omusajja ono kati Muganda ali media sereko sebuli wa siasa. Buli mwaka bukyanga atandika programu eyo ng'okujjako abantu abazinga bafa ne abantu ba panelist abantu abeera ku programu ye bebo buli mwaka abeerako tebavaako. Weewuunya bano bakola mulimu ki lwaki tayita abantu bala balina ndowooza ndala. Kyenjagala okulaga buli eva ayita abantu ba panelist be bamu okujja ng'oli yafudde naye bati yafudde ye omulimu gwe bamuteeka okuleeta bantu. Ono nono bw'olina okuleeta basigale tubaleeta kubanga akimanyi nti bano bagenda okussawo embeera Museveni gy'ayagala. Tebasobola kuyita Kyagulanyi ku mukutu gwo kubanga ajja blasting abulire kituufu. Kati alina kuyita zino enkwayaajo ezirina okwogera ebyo Museveni byagala okulya ku media. So mugule amaaso era mutegeere yenna anaafuna akata oba kulya katayima ng'ova ku TV ku radio mugenda kitegeera teri agenda kuddamu basaasira. Muyigo the moment mugenda ku TV ezo muba muwa Museveni maanyi temuzigendako mudde ku media zammwe muleki zinaakola. So kati kyembagambye mutegeere kye bayita media. Y'ensonga lwaki Museveni alwanya nnyo social media olw'ensonga akimanyi nti bulungi nnyo information kasita efuluma liba bwadde nnyo eri gavumenti ye.
So yensonga lwaki alwana media n'agigulira abasajja abasiro bagiberako n'agigulira abakazi abasiro bagiberako okulwanyisa ekyo ekiyitibwa information. So nakyo nkibagambye mukitegere bulungi nnyo mumanye abakulu ga media yateekebwawo kuyamba abo abanyigirizibwa so si abanyigiriza. Kati gwazanyisa information gyekuwa no ebisigadde ojja kyeddiramu kubanga nze sina buzibu information bangi fulumiza nengenda ku kirala. Ekyo nno nkimaliriza ngenze ku kirala. Nga nfundikira ekigulalogi nakino era kiri ku media kiri ku information. Ensonga lwaki ensi zonna ziteeka bitongole ebiketta yina ensonga. Ebitongole bino ebiketta bye birina omulimu gw'okukuŋŋaanya information yonna ng'alimu kakica yenna ne basengejja kakica oyo ne bajjamu ebigasa gavumenti eyo eri mu buyinza. Naye tukibagamba ne tujja ne tubaga ebigambo ne mubikka amaaso n'amatu ne mukomekereza nga mufunye ebizibu. Kati ye nga ayagala okusigala mu bukulembeze information aba ajagala ogiwulira era kuno kwe bali. Kanjala kugamba ekitekese bitongole kwe kuŋŋaanya kasasiro yenna wa information. Ni bamuleta bamuteeka ku CMI, ne bamuteeka ku ISO, ne bamuteeka ku ESO ne ku CID ekibuli. Ne batandika okulonda kasasiro wa information ne bajjamu information ne bataka bafuna information entuufu. Ne bagikozesa kye baagala. Kati gwe otujja tukuwa information ne weesuleegwa naggamba noga propaganda. It's up to you. We don't care about you. But the moment you get a problem, you understand what we've been telling you, that is the truth. So mwegendereze nnyo nga mwebuzaabuza nga bafuka banaaba. Temumanyi basajja bano kiki tubakoze naddame kiki tubakozeeko mu kufuna information yenu. Njala bategeeza nti ekibantu kye bayita intelligence oba oli mu government oba toli mu intelligence oba toli mu government, intelligence kintu kikulu nnyo. Bw'oliza information gitwale ng'ekintu ekikulu. Bwebuzaabuza nga afuka anaaba owedde awo sigenda kulwawo kati ntandise bwe nti ndowooza njagala ntandike ne information eno. Ndowooza kandike kase kyutalete kano katono nnyo. Njala tegeeza bannayuganda mwenna bwangalya mu bitundu bino Mukono, Ntebe, Kampala, Wakiso. Njala mwebeereremu nnyo. Abantu abasinga obungi mubeegendereze nnyo abantu bano wammanga. Mwegendereze nnyo abasabiriza ku makubo. Mwegendereze nnyo abalalu. Mwegendereze nnyo abavuga boda ng'akuggyako emboozi. Wegendereze nnyo bakanaabe abamu. Mwegendereze nnyo ababulira enjiri ku makubo naddala mu junctions ez'enjawulo. Mwegendereze nnyo abasajja n'abakazi abaddukanya mobile money ewasembayo. Mwegendereze nnyo dipo ezitunda bia ne soda. Dipo zino okuva mu sources zange ez'enjawulo mu Mpunda Malungu, dipo zino ziddukanyizibwa ggwanga eri bonna Banyarwanda. Wano we bakolera okusengejja information nga teyenagenda ku CMI oba ISO. Dipo yonna woogiraba okwetoola Buganda nga batundirawo bia nga dipo mujje mukyegendeze ggwanga liri eri eriddukanya dipo zino bonna Banyarwanda. Naye emabega wa dipo zino owabeera ebikusike nga abasajja ba CMI ne ISO ne ESO bakolera emirimu gyabwe emanju wezo zi dipo. Yensonga lwaki kyangu nnyo akavuyo okugwa mu kitundu. Kyangu nnyo akavuyo okugwa mu kitundu. Naye poliisi amagye ISO baba bategedde nga basinziira ku agenti waabwe owa dipo ali awo yenna. Wosanga dipo ya bia oba ya soda wonna okwetoola Buganda n'okwetoola eggwanga lyonna eyo branch ya ESO ISO CMI obakola emijjalo gy'okubega. Yensonga lwaki ziddukanyizibwa eggwanga eri bonna Banyarwanda. Oza mukitegedde bulungi nnyo. Lw'ensonga eyo saagala bategeeza kubajja ku mulamwa buli mwategeere naddala ekika kya soda kye bayita Pepsi kubanga nyini omumanyi naye wa state. So ewali bia dipo za bia zonna esinga obungi n'abatunda Pepsi ekika kya Pepsi naddala Pepsi ezo zonna dipo esinga obungi nnyo z'abaami n'abakyala ba ISO ne ESO agents ne CMI. Ndowooza awo tuvuddewo tugenze mu nsonda endala. Right. Jemuvudde Katonda gye ne bagamba information about Muhozira ga biki byagenda okukola
mwabi witnesses mwabirabye najja ne mbagamba companies nyingi zigenda kuggalawo alright economic crisis companies zinansonga zitandise okuggalawo mu kira bulungi nnyo kanjala bategeeza kino ebigendera bya Muhoozi Kanyirugaba n'ebintu byawandiika kanjala babuusa Muhoozi si yawandiika ebintu bino kubanga already Muhoozi ali Muhoozi njala baga Muhoozi already ali grounded abazadde bali mu diaspora basekiga grounded bakimanyi namwe abantu bali e Kampala kanti bwe baga nti omuntu ali grounded wo mwana ali grounded kiba kitegeeza nti bamulookinze obutafuluma okola activities zonna okusinzira ku muzadde ekintu kyaba omwana kuzinja kyaba yakoze so Muhoozi ali under surveillance ali grounded olw'ensonga nti kitaawe amwekengera ebikola n'akabinja ke bibakola ali grounded so omuntu addukanya Twitter account za Muhoozi ye kojjaawe Andrew Mwenda byonna ebadde biwandiikibwa omwezi guli na guno gwonna si Muhoozi yabiwandiika Andrew Mwenda kojjaawe yawandiika ebintu bino olw'ensonga nti Andrew Mwenda yali mu kabinja akatwala omwana omufugo omuleeta okutuuka okukola ebintu bino byonna so njala tegeeza public nti don't mind about what Muhoozi is posting on Twitter. It's not him. All that nonsense is posted by his uncle known as Andrew Mwenda. So Muhoozi is grounded, is not even allowed to move or to do anything, but his uncle Andrew Mwenda is the one operating his social media handles, most especially the Twitter account. So please take this note seriously, that is Andrew Mwenda who operates under the disguise of his son Muhoozi Kanyirugaba. So njadde kibategeeza so na tweet ezikolebwa Andrew Mwenda secreting amondo zati Muhoozi yakola ebintu bino Andrew Mwenda yali mu cooperating ebintu bino olw'ensonga nti yakimanyi bulungi nnyo balina ekintu kye bavuga bonga bokulwawe nga baagala kuleeta fidodido baddo fiwawe ayingire mu ntebe basooke babeggwanga ne mukerere amwenye so mukitegedde bulungi tweet zonna omuvubuka oyo zaakola Andrew Mwenda yazikola ndowooza awo tuvuddewo njala bayisaawo kipayopayo mbawo information endala ngende alright njala tegeeza mwenna abantu aboluganda bakola emikwano abantu abalina abantu bamwe Kalamojja anti Janet Kembabazi ne munne Yosete Bahabro tabasale mutano wakale sete tebezeze ensanga bisibe balina mission endala eyokusanyawo abantu be Kalamojja bagezezzaako nnyo okutta abantu be Kalamojja n'ekiganja kati njala tegeeza mwenna abalina private companies ezitunda oba supplying emmere mu Kalamojja region please mugende mpola nga mutwala ebintu bino olw'ensonga nti Museveni ne Janet bafeirinze oba balemeddwa okutta Bakalamojja bamalayo olw'ensonga nabo babadde bali Kenya abavudde okutandika okukola counter attack ku bantu abalumba so twogerere essaawa zino baayagala obajjako emmundu era abantu ne bagaana naye abasajja baasigazayo emmundu endala kati bakola babatisa butwa weppono batisa enjala mu kino Janet ne bbaawe Asazeewo nti tebagenda kukkiriza muntu yenna kutunda oba kutwala mmere mu bitundu bya Kalamojja era ne bategeeza nti mulabanga emmotoka zonna ezibadde zitwala emmere bagenda nti baziteeze bazikubye baziboominze mutegere nti omulimu guno SFC ku biragiro bya Janet Museveni bye bali mu kukola ebintu bino okulemesa emmere ogenda mu Kalamojja abasajja n'abakazi bafe enjala wepo bo batwala ebintu bye baagala okusingira ddala bano baali baagalayo golodi abaali baagalayo mabo n'okutwala ebintu bya Kalamojja bino ne minerals endala okubanga ebibanja bino bali bagenda bo abasajja bagwira okuba nti bakola ebintu bino yensonga nti Abakalamojja batandise okwerawanako mu ngeri esoboka okuba nti bagoba abantu bano okuba nti bava mu bitundu bino naye bwe mulanga batandise okuba emmotoka ezibadde zitwala emmere Kalamojja mumanye nti akirema bega simulala nnyo ye Janet Kembabazi n'akabinja ke kennyini alright kati awo ndowooza nvuddewo njala tandika information eyandeese bulungi nnyo njala muntagingire omusajja gwe bayita Samu Mayanja mchala Kusumu Musata Kanozi Otafire ne Magogo wepo ne Ruth Achingo okusookera ddala ennaku zemaze gasiri ku social media obadde ebintu bingi bitambula ekisooka njala kubaza mwenna abakubye ekibozibozi kya Ebola mu Uganda ne kifa zamula omukulu naje naga nti Ebola takyaliwo naleeta COVID from nowhere goza akiri atasinga 19 kitegeeza nti yafuna setback mu bintu bye ebyali atambuza yonefa njala kubira mulango takungula buli muntu okowala okumuzibaga mu bulamu bwe n'okuwala ebinaddako ngenda bagamba ekintu ekyo ekyakoleddwa yose ogandi buli muntu yenna agenda kuba nti azibagwa n'eddagala eryokugema lumima gwe ojja kikola ku lwo olw'ensonga nti wofuna obuzibu ffe tetujja kubaayo ne tugamba
nti omuntu omukulu ategeera embeera egenda mu maaso mu Uganda bw'ona ogenda mu maaso ne bakuzibaga gw'onoomanya ffe gye bitukwatako ekyaffe tukikubulidde nti muli mu mbeera mbi era eyagala okubasaanyaawo so kiri gye muli so embeera n'egenda bw'etyo ekyo ne mukikuba ne kiggwaawo tuba tukyali awo njala kusomesa mukyalo ono ku Rusuumu kano njala bakasalemu kokka omukyalo ono nabagamba state agent era n'okufa kw'omugenzi Sheikh Nuhu Musaata batte yakulimu ate naye ne bagamba nti ekisera kijja kujja bagenda mujjawo ate nga bakozesa yennyini bwe yawasiza kuba n'essere zonna ezakola emikolo egyo zonna ssere zava mu state naye ekyembi tugamba nti omuntu bw'asoma ennyo ate awutta omukyalo ono alabika ndowooza kati atuuse mu diguli entuufu ez'okuwuttaalira ddala takyasobola kutegeera omukyalo ono yavudde n'agamba nti omusika okumwambaza olubugo kyabadde kikyamu era eddiini tekikkiriza so obuwangwa n'eddiini n'agamba nti kyadde kikyamu kujjawo nga abamusikizza tebamanyi eddiini maama mukyala ku Rusuumu kansooke nkusomeseemu ogamba nti oli mukyala muganda ne famire yo ndowooza ngimanyi mwova nawo bantu baganda naye ggwe diguli ya buutta ki gye wasoma etuusa okwerabiza nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda kyekisooka gwe olw'okuba nti muli mu sisitimu ey'okuwaayiriza n'okukyamya abantu mulowooza nti abantu bonna basiru ntandise ntya mu buwangwa bw'Abaganda ku mannya g'olina nga ggwe omukyala yenna nnamwandu kasita ofiirwa omusajja munnange mu buwangwa kikakatako okulinda okwabya olumbe olw'omwami wo then awobeera n'ebbeetu okuddamu okufuna omusajja okuwasa nga bataddeko omusika atwala obuvunaanyizibwa bwaki bwa bbaawo naye ggwe olw'okuba nti bwe musoma muwuttaalira ddala tewalinda buvunaanyizibwa tewalinda musika kuteekebwako gwe n'osalawo ogende owasibwe era n'okikola kati gwe anenya bakabona ba Katonda abagenda okukola eddiwa okussaako omusika nti bakozesa olubugo okusikisa omusika ng'ate gwe keyiyo kimanyi nti mu kusooka wasooka n'okola ensobi okuwasa oba okuwasibwa walina kusooka kulinda bbaawo ateekebwako omusika obulumbe lwabizibwe olyoka okikole gwe tewakikola lwaki onenya basajja ba Katonda ekirala njagala oddemu osome ku byafaayo nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda so ffe tutambula nnyo ku buwangwa bw'obanga olina amagezi agategerera Katonda njala kubuuza maama mu myaka gy'abajjajjaffe era twakozesanga mbugo okwambala wepo n'okuziika abantu baffe njala kubuuza olubugo ani yakugamba nti olubugo lwa sitaani ani yakugamba nti olubugo lwa sitaani era wakijja mu kkowe ki nti olubugo lwa sitaani Bibuli yaffe egamba nti ebya Katonda bya Katonda bya Kayisaali bya Kayisaali abasajja bateekawo edduwa bulungi nnyo okusabira omusika era ne bamukolako emikolo nga kitaawo omusajja omuganda gye balina okukola mukolerako omusika ne bamuteekako bulungi nnyo nga bayita mu buwangwa olubugo terulina kizibu kyonna kubanga lwe lubugo lwaffe olw'ennyini olw'obuwangwa olw'abaddugavu zino amakanzu ge twagala n'engoye endala zonna byakiyita mu lujja abaddugavu tulina ennono zaffe tulina obuwangwa ffe tulina engoye zaffe kati gwe okuva okuvumirira olubugo olwo kyali kikyamu nnyo ate obuwangwa kuba kusaako omusika tulina okugoberera obuwangwa bwaffe nga bulina okubeera bassaako omusika ndokitegedde bulungi maama jagadde kutegeezaako bulungi ti nga tonnajja bamashika bali bassaako omusika naawe sooka webuuze lwaki wawasibwa oba lwaki wawasa nga tebannassaako musika nkunnyonnyodde olubugo luli nti mu busika naddala mu buwangwa bwenno bw'Abaganda omusika yenna asumikibwa ate asumikibwa ayambazizza olubugo n'akwasibwa n'effumu okitegedde munnange obuwangwa bwasooka eddiini kati njala kutegeeza eddiini nto ku buwangwa bwe bagenda okussaako omusika mu Buganda nga tugenda okusumika basumikisa lubugo n'effumu yensonga lwaki babimukwasa kati maama oyo sayansi gwe wasoma ekifulofotto leka kwerabira nnyo nsibuko yo nabwonga okubukozesa ku kintu kikyamu jjukira nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda eddiini nto ku buwangwa kati muba mwasoma ne muyitako mujja tubulya bulungi nnyo gwe nawe kumaze njagala genda ku mukulu ono omulala Sam Mayanja omukulu ono Sam Mayanja yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino njala mu addressinga mangu kubanja yalabbawo information enve wano yayogedde ebigambo bino wammanga
byesimanyi nti buli omu ayagala biwulira yayogedde bw'ati n'alumba Buganda mbusi bwa Kabaka wabula ekimu ku bitundu bya Uganda katuyinza otogoba nti waliwo kingdom is independent kingdom of England ate waliwo ekyalo ekiriyo waggulu kiwali kirala kingdom of Lesotho waliyo ekirala kakati eno province bakugambye nti province among others ng'ogwegamba kino obubakabaka there's nothing. ono era ayongedde n'ategeeza ng'ettaka lya Mayiro bwe lirina okuwerebwa era agenda kufaayo n'ekiwandiiko ku nsonga eno. Bano abalimba ni matino buwangwa si kya buwangwa ekino kintu abazungu bakijjeewo eri India bagifuka emyaka 12 nga kibakoze era ekyettaka era bakolanga wano okufunayo abantu abatono ne babawa ettaka babayamba okufuga era bakikola obuyingi. Mukulu Sam Mayanja Minisita Museveni gwe yalonda nkusaba n'obuwombeefu erinnya lya Mayanja lyejjeko kubanga nakukolako dda research okunoonyereza ovolo w'onoobuddo oli musajja munyarwanda okweyita Mayanja tekijja kufula Muganda kubanga Abaganda tutegera obuvo n'obuvo bwaffe n'ennono gwoga nti obwakabaka bwa Buganda it's a province era si bwakabaka noyogera obwakabaka bwa Lesotho nga ate obwakabaka bwa Buganda bwesinga obwakabaka bwonna bweyogera kuno obwakabaka bwawungiriza neewuunya entegerayo musajja mukulu wakuza mutwe nga mmale naye ate obuugi bwolina mutwe buzibu nnyo singa omutwe gwali gutegera singa gwosiba okutegera mu Uganda olwokuba nti omutwe tegutegera obwongo olinamu bwabuugi yensonga lwaki bakukozesa wena nomegerera nga akabwa kasibe ku gali nojja mu public lyogere bitategereka mukulu Sam Mayanja njala kutegeeza njala kufuna abantu abali mu Uganda nga mutobola tukolera abantu nga bano bandibadde batuviira dda ono naye ayina abaana kera ku makya n'awasa najjamu engwere ebaka ku mukazi namufunisa olubuto kikyogero tuzaale gobanga endowooza yobwetu bweri ogenda tuzaalira ki musajja mukulu wagejja mutwe nga mmale naye obwongo bwabuugi obwakabaka bwa Uganda bunene nnyo ate bukadde nnyo n'okusinga obwakabaka bw'oyogerako bwa Bungereza kebwo bwa Lesotho. Buganda is not a province, and this is to remind you, if you know history, Mugambo was someone in a degree. Ani mukuru wa mudi between Buganda and Uganda. Buganda ye mukuru wa Uganda, this is to inform you. Buganda mukuru wa Uganda. Ate Buganda ya redi dingo wakabaka, nga yetongodde. Era boda mu history Buganda yasooka okufuna independence. Kati sima basajja mu masomero luddawa. Bwasomero luddawa Mayanja. Kati erinnya lyosagala mu data bu Sam Mayanja. Bu minister wa land. Zino. Toli Sam Mayanja. Teri Muganda alowooza nga ggwe. Teri Muganda ategeera nga ggwe olw'ensonga. Mwe bamala obbateeka mu kacupa. Ne bateeka mu nsaasi za Museveni. Ne bakusindika ojja oyogere nga embwa esudde ekyuma. Nojja notandika okubologa nga amaze okunywa entabaaza bakadde omusajja omukulu omutwe gukwetolodde gulinga ng'entuumu y'akalo emaze wiiki nga tewali wadde agisunako nojja noleeta engalabi nojja ebintu bino ogenda byogera ne bigenda kubeera oluvannyuma lwonna kubanga gwe okweyita Sam Mayanja ku kijja kiwa mukuliko nnyoko na kitaawo ne baganda baaba bwe baganda ntambula ng'omuganda tosobola ne mmwe Museveni baatutaddemu bugati abaganda banku naye nga tesi banku kubanga mmwe kennyini mumutufuukidde ekyokoola bw'ojja n'oyogera ebigambo bitakwatagana kiba kitegeeza nti gwe kennyini wabula osaana okuddayo weezuula eggwani yensonga lwaki Museveni yakola kyamaanyi nnyo okuteeka enseekezi n'ekwezenge mu Buganda zituma amannya naye nga twerabidde nti zino enseekezi zeyakozesa otuvumirira mukulu bw'obanga anywa obuugi ku ssomero ne bukusigala mu mutwe nga tebwakuvaamu nkusaasidde nnyo era osaana kusabira njagala oddeyo mu byafaayo Buganda yasooka Uganda era yasooka okufuna obwetwaze obwakabaka bwa Buganda businga obwa Lesotho businga obuli mu South Africa wonna businga n'obwa Bungereza yensonga lwaki nti Omungereza bwe yajja Buganda yagifuula protectorate not a colony kubanga system gye basanga temayini ya Bungereza this should remind you muleme kweyisanga abantu abagwamu ensa muleme kweyisa abasajja bagwamu ensa ebyafaayo tubisoma tubimanyi nkiddamu mwenna bali kuno mbasomesa mutegeere bulungi nnyo obwakabaka bwa Buganda bukulu nnyo okwetola Africa n'ensi yonna bwe mukubwakabaka obuludde nebyaka n'ebisibozo nga bwebiri njala mutegeeza oyo mukulu Sam Mayanja alina omutumu mwetola okumulinga ng'entuumu y'akalo ebiddibidde mu kibbo okumala wiiki nnamba Buganda ye mukulu wa Uganda era Buganda tefugwangako oba tekolonizingibwangako bagikuma bukuumi olw'ensonga nti omuzungu Omungereza agenda okujja wano asanga Buganda erina emitendera gy'obukulembeze okuva ku muntu asooka mpaka kwasembayo waggulu ku ssiga entamu kwetula enkulu ya Ssaabasajja Kabaka Buganda okukkiriza okugatta ku Uganda kyali kisa kyemutulaga essaa zino tekikyagasa
wetereze gwe sigenda kulwako tereza bulungi omutugo mwetolovu oguze gwina okubeera basajja bakulu mukuza mitwe kyovula nabaga kayimba kalike natedde kadne meaning it nti abasajja bakulu muri basiru mponga byoya gwe nkuvuddeko njala genda ku mukulu kai Kanozi Otafire kansubira nti oli bulungi which ewedde wava nokola statement n'ogamba nti abakwata abantu tebamanyi era kimanya mateeka naye ate mukwata abalina emisango njera okubuuza ssemateeka wa Uganda mumusoma mumuvuunisa wanga mumugalamiza wavudde n'ogamba nti abasajja n'abakazi abagenda e Kenya mu conference ey'okulaga obutabi matuufu n'okutugunya bannayuganda nti abantu abaali bakola ki batomerwa boda mu Uganda. Mukulu drone eziwamba abantu mu Buganda zanupu z'abantu ssekinnoomu oba zammwe ne security organism ekyo kibuze kisooka kyokubiri. Oyagala tugamba nti bwe mba temuzimanyi lwaki tokozesa mutwe gwo n'obwongo bwo n'ogenda ku TV n'oga nti buli muntu asanga drone ng'ewamba omuntu bajooke gwe wejjeko omusango ne Museveni mwejjeko omusango n'ebitongole by'okwerinda mutuwe olukusa nti drone yonna esangibwa ng'ewamba omuntu bannayuganda baddembe ogikumako omuliro. Oyagala tugamba nti abasajja bajja n'emmundu okuwamba abaana abo emmundu z'abantu ssekinnoomu oba za gavumenti. Musemateeka Uganda asoma bwati nti omuntu ateekeddwa okukwata emmundu ye muntu w'ebyokwerinda era ng'amanyikiddwa nga n'emmundu ensayininge buli lunaku. Muntu ki ave ebweru wa Uganda okujja okutandika obeera n'emmundu ajja ne drones okuwamba abantu? Twagala okozesa engalabi y'obulungi ojje ku TV obulye bannansi nti drone omuzisanga ng'ewamba omuntu omuntu alina emmundu mukube emiggo naye kitugenda bakola. Olwaleero abaana emwakwata kuli mu Uganda ffe Murshid Juku n'abalala mugambye nti obasingise luzira bamuvunaana emisango gy'okuba nti baali bakwata bakuba endabirwa muze emmotoka. Naye njagala kubuuza Murshid ne bali bamaze ennaku 31 nga bali mu mbuzi ekogga mu torture chambers nga temwina musango mbavuna temulase mu kooti. Lwaki mubaleesula mu kooti mbavuna nti baali bakuba endabirwa muze emmotoka nga bakwataga musango bamuvunaana era mbatutte luzira? Gwe tolaba nti okusoma kwammwe mwamala ebiseera nga musoma kyeŋŋambye kiri ky'abantu mukose media okutegeera abantu nti obwongo balina butono. Kati njagala bategeeza bannayuganda w'osanga omuntu yina nga alina emmundu ng'ali mu ngoye za bulijjo nga tasobola kweyogerako yaani mukube. W'osanga drone yonna nga tasobola kweyogerako oba yabikubo nenga muli masajja mujooke. Kayindo Tafiire video ze mugenda okukozesanga obujulizi mu kooti singa abaana abatwala mu kooti. Mujja kujja video za Kayindo Tafiire n'abakulu ba gavumenti muzikozesenga obujulizi nti ati baazeegaana. W'osanga omuntu ng'alina emmundu nga tasobola kwe-identify nti yaani mumukube n'emmundu mugimuggyeko. W'osanga drone muzooke anti bagete bazimanyi muzooke mujja tegeera. Kati wavudde n'ogamba nti abantu abo abagenda e Kenya pichipichi ze z'abakuba boda. Kati mukulu Kayindo Tafiire simple mathematics muyina kamera muzitadde mu Kampala wonna Wakiso Ntebe ku bantu be mwalaba ku media abagenda e Kenya osobola okuleetera footage n'emu ku bonga kuliko boda gwe yakuba n'emujjako okugulu oba n'emujjako okutu n'emujjamu enjala to prove your point. Kanozi Otafire, prove to Ugandans that what you said this week, that those people who went to Nairobi to clarify on their torture, that they involved in the accident, in the border accident, can you come out and prove with the evidence of videos on footage of CCTV camera that these people involved in the border accidents with the proof to Koveko? Muina camera. Njagala ote video footage omulage ku TV ne radio station nti ono gundi yayogera nti amanyaga nyenze gundi ngali Nairobi video ile mulaga nti yali alinye boda ali ku Nasalodi ali Kawempe ali Kamocha owali Masaka boda ne mukoona. Osobola okota footage oyo mugamba abantu banoputuvuma nete twagala bavuma. When I see a grown man like Kayindo Tafiire come to the media talking bogus and nonsense, what do you expect from me? To answer you gently or to reason you out? Njala kubuuza
When you come in the public and you talk nonsense, what do you expect from the public? These people, they know now who the hell is Museveni's government. You previously came out, you say that during the Obote's regime and Amini's regime, you used to get government you used to get uniforms from Obote's regime and Amini's regime to come and bomb and torture people. You yourself, you came out and you confessed. So, whatever is taking place in Kampala or in Uganda is exactly what you used to do previously in other governments. Kati chovana timwagamba nti simanyi kati kino kinjero bategeza mutegera abantu bano bategere njagala kangi tafira gye video ku bantu bonna bali na lobby ayogera agambe nti fe nti kale twagambe nakitwera ne lobby boda mukubire na lukolongo video yino ngemukube mujjemu enjala ogire tutujja bavaako nti wamusisi nti yakwatibwa nti bamukubira wano boda mukubire tujja bavaako tugenda baddamu ebintu mwogere bekisiru mujja tunyiza awo nvuddewo nyeza kukira njala tegeza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kandi awulize bulungi nnyo mwena mwalabye kamera gye batadde mu mazzi okulira na One Love Beach Busaabala video bagitadde papasile nga balina kye bagenda okucreatinga kyenjagala mbategeeza okusinzira mu mponda malungu zange bafuba nnyo okusiba obuyeekera obw'emmundu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kikyabalemye bagenda kikola batya bafunye kamera ezo ne bazita baziplanting ewantu awo nga bo kibagala okukola bagala kuddira ba ISO agents at one time or any other day babateeke ku maato bavedera side of akazinga akali opposite akali wacha bajire ku lyato nga balina ebyokulwanyisa bajje bayingire ku One Love Beach nga kamera ezo bakapturinze bulungi nnyo bajje basima bateeke ebyokulwanyisa wacha agulanyi then bagende bano time bwenetuka nga bagala kukola fojere obujulizi balete footage eba mulete bamuteke mu court nti bano twabakwata bazze Kyagulanyi ne bateekawo emundu zino obyokulwanyisa bino bakole file yaabwe bali kubagule ku Kyagulanyi emisango kyekyaatekesezaawo kamera eyo balina footage gwe bagenda okufumbira nga bazze n'abantu abali ku bwato bavesa waliwo akazinga akali opposite ne Kyagulanyi akanyeri era kyobulandi kamera bazitadde nga zifeesinze the other side sinaba badde Rio bade bajja kukola kamera nga ziri mu four directions eri esonze mu kazinga zile bbiri ezitunula this side n'emwe tunula ewa Kyagulanyi wennyini gendo tunule footage gendo tunule structure y'ekintu kiri kamera efocusinze eri ku kazinga eri omuntu gyasobola okuvanga kamera mu capturing when you have to prove people or you know kuteka kamera ngirina four angles eyo kazinga eri nazine va ku left and right then etunula ewa Kyagulanyi ne ku beach. Then we let a footage oyo nga akwatagana. Then we can prove that. But when you tell camera mbweti, ngefune mu ange mu mwaje mwagala okuzinga mu video mu weche mu bulete mukole mu video bali bale siri ko ndeteke wacha tulina obwongo ate okusoma intelligence tagagenda mu CEO mu America kusoma intelligence no tumanye ebintu bingi nnyo kuba tubadde ku internet kuno tusomye twafuna training ya internet natural tuli bageze tusobola okuanalyzing ebintu bino mudeyo muna muri ku TV kuno muri kuno mulabate gendo tunde kamera gye bataddewo eina only one angle of the camera etunuderi wali akazinga eyo gye bagenda okukozesa okuteeka abasiri bwabwe bagire ku bwato nga balina ebyokulwanyisa then babireete babiteeke wa Kyagulanyi bo bagende then ISO ne ESO bajje bakozese footage eyo okukola ki okupininga Kyagulanyi kyandibadde kirungi teekawo four angles eyetunuderi mu kazinga left and right nene tunudde mabega wa Kyagulanyi mu beach ya Kyagulanyi niyo banga takozesezze kitegeeza brain is a monkey mongereko ku mentality ya mmwe mongereko ku mentality ya mmwe obongo mukozesa butono nnyo nice my watch mutumenya muloza musiko kutegere mutumenya obongo muina butono nnyo muongezeko ku bwongo bwamwe mubadde muino teka kamera ina four angles ere tunde mu kazinga kali left and right then netunudde mu beach ya Kyagulanyi then ya woleta footage nga akwatagana mu angles na then you can prove your point but mutadde kamera mbwe telephone kwache mwagala okukola benza mu kusoma ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bano mbeso leba na ba intelligence ya Museveni mbeso bulla bulungi nnyo totegana nabo bo tujja bate tubamanyi bulungi betegereza tubamanyi bulungi totegana nabo era ojja kulanga mazo kikonga kikamera bakijjeewo obanga bongedde ko kamera nkiddamu bwe batajjawo kikamera ekyo bagenda kwongera ko kamera
ekyo mukirindirire kubanga balina oteekawo kamera 4 or 4 different angles. Then you 4 different angles, then you can compare nokola cross examination eza video gye babakutte buli angle n'olyoka okola video girete ng'obujulizi. Naye obanga olina kamera ya angle emu kiba kitegeeza nti obeera mu ssiru, kiba kitegeeza nti oli mu ssiru. So banaye kyekyo nno kinjala bategeeza ndowooza kambowe n'abali kuno nti Brazil evuddemu automatically bagijje mu kikopo ky'ensi yonna oluvannyuma lw'okulemera okusimbula penalty zaayo. Croatia eyiseewo kuba nange mbadde ngulaba kuno essaawa zino. So Brazil abadde bawagizi ba Brazil bambi mulabye nnyo. Brazil kaweddemu, Croatia eyiseewo. Ebintu miracles Katonda zaakola ye Brazil wano weekomye. Kati tugende ku video kuba bali mulengo bali mutadde ku Brazil abadde Brazil bagijjeemu, Croatia gikubye penalty bagijjeemu. Alright, kandooza video ketandike bulungi nnyo. Awo mbadde njala bayisawo buyisa. Katugende ku mukulu Magogo. Diversion nyingi zibali ku social media. Mwami Magogo, mukyala wa Anita Amongi nga bakola obubadi bungi nnyo. Mukyala Anita Amongi ne mukulu Magogo mugenda kukwatibwa musibibwe nga tetina gwe twebuuzizaako. Magogo, obufere bw'olina n'obubbi bw'olina ojja kwansalinga. Ebire mu byalandiro bimwe okutandika okukyusa abantu obwongo n'okola diversion za mutuba manyi bulungi nnyo. N'ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyemukola nga mukikolera mu kamera obuba mutuwa bujulizi mujja tubuulira. Awo nvuddewo kati ngenze ku video entuufu eyatuleese. Tutandise bwe tuti. Kansubira Salonga Mulenge atuuse bulungi nnyo. Salonga Mulenge jandoza atuuse bulungi nnyo ku video eno tutandike. Ntandise bwe nti. Ajavudde ko tunabategeeza biki ebigenda maaso mu Lubiri Emmengo ne Buganda wakati. Nenjera bategeeza ati mwenda Baganda basinga obungi mmwe bintu by'otamanyi njalo bategeeza olwaleo. Kumbuga enkulu eya esangibwa kumbuga enkulu ey'omusambwa Nambole wetogere sawa zino nti abasajja n'abakazi aba government ya state ba pulota basire mutano wakali nserete muzezede sanga bisibe bagala kusenda mbuga eno nkulu ey'omusambwa Nambole omwatumbo kisawo Nambole bo bateekawo ebintu byabwe. Era ngo mukulu ali mabega kino ali mabega w'ekintu kino bamuyita Mabedu Tumugerwa nga akolera Salimu Sayo pone mu house Kanyirugaba abagala kusanyawo embuga eno. Kinajjukirwa nti ettaka lyonna ekotodde ekisawe lyonna ettaka lya Buganda naye ettaka lizimbiddwako ebisaakaate n'okwagala okugyawo embuga ya Nambole. Era ku Sunday nja kujja ne footage video zonna mbalage ebintu bino bulungi nnyo byonna bigenda maaso bulungi nnyo ku nsonga za embuga y'omusambwa gwe bayita Nambole nga omukulu Mabedu Tumugerwa ne banne bafere banne bibali mugezaako nnyo okusaanyaawo obutonde n'obuwangwa bwa Buganda nga beerimbise mu gavumenti okuba nti bakola ebintu ebyo. Kati njala bebaza nnyo mwenna abakubye enduulu nti bwe nava wiiki ewedde ne bategeeza ebifa ku bambowa baffe pressure twagitaddewo era ogenda okakkana nga wasanya Kalukira Sipita Mayiga tumusesemezaako abambowa abamu. Naye abambowa bano bakwata abambowa 29. Wetwogerera abambowa 26 bateereddwa. Abambowa 26 bateereddwa naye bateereddwa kakalu ka poliisi nga buli omu yasasudde wakati w'emitwalo 13 ku mitwalo 2. Era eno footage nasembye okufuna nga abambowa bano bateba ku Old Kampala Police ndoza n'ebitundu ebimu kati ngenda babula kye kyatese ku balala. Tuli wano ku Old Kampala ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka abambowa n'ebibiina eby'enjawulo naye bonna batutadde wano ku Old Kampala baagala tuli wano ku Old Kampala. So njala bebaza mwenna abakubye omulango kutakungula n'amaanyi ge mwataddewo olw'ensonga nti abasajja n'abakazi bano babadde bakwatiddwa mu bintu by'ekisiru naye pressure gye mwataddewo n'oku-exposinga Mayiga abambowa bano bateereddwa. Abateereddwa babadde 26 abasatu Charles Peter Mayiga Kiwolere Male babagamba bagenda batwala baguleko emisango gy'okuba nti bayeekera eggwanga era bagenda bavunayo mu kooti y'amagye. Njala tegeeza wasanya Charles Peter Mayiga mukulu bwe bakuwaana okudduka ye toyita woosula. Nkiddamu bwe bakuwaana okudduka toyita woosula. Abaana bano bwe wakutte basajja ba Kabaka
abali ku mulimu gw'okukola okuma Buganda okuma Ssaabasajja Kabaka. Naye gwe kennyini okimanyi nti bwe mukutta abaana bano okuva wiiki 2 bwe bakwata Ssaabasajja Kabaka n'ayise ekiragiro nti abaana bano bateebwe. Gwe kennyini gye obasindika okubateekayo n'ogenda mu mikwano gyo egiri mu gavumenti n'obagamba baguleko emisango. DPP yagamba atya? Yakugamba nti ffe tetuyina misango gye tugenda kugula ku baana bano. Okujjako gwe ng'olina emisango gy'ogenda obbagulako nga gwe. Era tokuwadde wiiki emu oleete emisango oba togirina abaana batugenda batta. Yeno pressure eya mountains n'olyokolagira bano abaana 26 bateebwe. Abasatu abaana basigaddeyo mugenda bagulako misango gya kulya mu nsi yawe lukwe. Nkiddamu DPP yakugamba Charles Peter Mayega Kiwole Mbale ne Meja Musaazi nti ffe nga gavumenti tulina misango gye tugenda kugula ku baana bano. Naye gwobo ine misango gy'ogenda bagulako mujeete. If possible for abantu tugenda batta. No panickinga, mukupanikinga n'osigaza abambo abameka bana. Mubambo abane bawasigaziza mugenda batwala mu military barracks Makindye mubaguleko emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Mayiga ndowooza nga nabugisi mufungize singa abaana bano balya Christmas nga bali mu nkomyo nga tebannavaayo bonna bano abasatu ngo baguddeko emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Ngenda kuteekako operation bulwendi nkufuna boddamu n'ogenda ku mukolo nja kubaluka. Yene pressure ya muyene kiyakoze eyo de Kampala police station gabataka abamu kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka mu nkola abambowa n'ebibiina eby'enjawulo naye bonna batadde wano Fort Kampala baagala buli wano Fort Kampala. Eyo abambowa omulimu gwe mwakoze mwenna bannayuganda batutte eddoboozi lyawamu twagala okubanja abaana abasigaddeyo. Mayiga wataddeko emisango genda goma nti balidde mu nsi yaabwe olukwe. Awo sigenda kulwawo njala balaga na information endala jajji balaga ku Sunday kati bwe mmalo bakuba mission gye balina mu lubiri obunaala babugjeewo bwa Airtel era ndoza footage yono drone yange yamukutte kiro ayinza okutabera kirya naye obunaala nabwajjiddwa mu lubiri. Omulongoti ticha gwe yayogeddeko gwabadde nga bagujjeewo gwabadde nga wali emiti ebiri awo babadde bakatadde akalongoti bwabadde obulongoti bubiri. Alright. Era nakuno kuleekaana nnyo obulongoti buno nabwo ne buggyibwamu kubanga tulina bulabisa. Kati awano nno wewali okulira okukomba essowaani. Jebuvudde kana bagamba nti amasiro ensonga lwaki gaganye okuggwa ensimbi ze mwasonda zonna obuwumbi Mayiga yazissa mu ndyanga ze n'aziddiza. Naye okusinziira mu mpunda malungu zange ez'enjawulo ensimbi zino Mayiga yazikwasa basajja be abamu abali mu kibiina eky'abagagga kwagalana n'azibawanga looni okuzikozesa ng'ayagalamu interest ya 6%. Era buli kumwalaba mu ssonda ettaffaali nga yali mu kibiina ky'abagagga kwagalana be balina ssente zammwe z'ettaffaali Mayiga buli mwezi afuna interest ya 5% ku buli kawumbi k'abawadde omuntu yonna. Era asagala bamenya mannya mubamanyi bulungi nnyo naye bamerako kiyimba Freeman n'abala buli eyali mu ddiiru y'okusonda ettaffaali nga wabugagga kwagalana ssente zammwe z'ettaffaali bazina Mayiga yazibawa bazikozese mu bizinensi zaabwe then after bamuddizangamu 6% every month. Era ssente zammwe zonna ez'ettaffaali zalina okuzimba masiro ziri mbagagga kwagalana Mayiga yazibawola bwe batyo batambuza bizinensi zaabwe zajjayo zazimbamu akeedi zazimbamu hoteeri zawujjako ebiwonjo zagulyamu bamalaya b'emmotoka n'ebyobugagga yabawateekereddewo kubanga ekyo ekintu kyalina okukola mu Buganda. So bimulaba ebimunoze n'amasiro gaganye okuggwa ssente zammwe ez'ettaffaali nabagamba ssente ezimbi amasiro gatuusaawo ssente za UNESCO si z'Abaganda. Ssente z'Abaganda abakasajja bugagga kwagalana bibazirina mu grant wa mu looni Mayiga zebwanga abamuwamu 6% every month ku kawumbi kabamuwadde obuwumbi bubiri. So ssente zammwe zonna abagagga kwagalana bakola ki bibazirina. Okay, awo nawo nvuddewo. Kati mumpulirize bulungi nnyo. Yoseri manye kono kwoli.
mumpulirize bulungi nnyo ekintu kino. Yoseri eyagala dde okukyusa eggwanga Uganda alikyusa erinnya ne kigaana. Naye mubadde mukimanyi nti omusajja ono gy'akoma okukula gy'akoma okuyiika Windows era ng'entebe muumira talayo egivaamu. Munnange waliwo enteekateeka namutaayika mugirinde. Museveni yali ayagala kukyusa oluyimba lw'eggwanga n'erinnya ly'eggwanga naye ne bimulemerera. Kati okukyusa oluyimba lw'eggwanga yali ayagala kukozesa omugenzi omutagambwa akyaliyo naye mutagambwa n'alemererwa engeri yekikolamu. Kati kiyakoze kiri luddawa. Yoseri ayagala kuyita mu masomero. Omanyi nti amasomero agasinga galina ennyimba zaago ez'amasomero. Kati Yoseri ayagala amasomero gano gamuyiize oluyimba olumuwaana ye ne famire ye. Ngero oluyimba luno lugenda kubanga lumuwaana ng'olubadde luwaana ng'omugenzi n'abakyala Abongereza gwe baaziika emyezi ng'ebiri mabega naye babe nga bamuteerawo oluyimba olwo ng'era luyimbibwa buli masomero bwe lunaava okuva buli masomero n'okuba nga baluyimba baluleete mu paliamenti baluteeseeko era nalwo luyisibwe lubeere nti nalwo luyimbibwa ku mikolo egy'enjawulo okuba nti Yoseri ne famire ye batenderezebwa batya. Nga mulya nti omugenzi Queen Elizabeth bwe yalina oluyimba olugamba nti God save Queen Elizabeth ne Yoseri yataddewo akabinja kagenda omuyimbira oluyimba olugamba nti God save Museveni and his family n'ebirala lyrics zinaabeeramu oba binaawandikibwamu. Oluyimba luno Yoseri agenda luteekamu ssente okuba nti luyiyizibwa era lutandika okutambuzibwa mu masomero nga luwaana ye nti Katonda awangaaze era Katonda awangaze Museveni ne famire ye. Nga manyi oluyimba luli olwa Queen baali bamuyimbira nti God save the Queen kati Museveni yagala God save Museveni and his family. Oluyimba olwo lugenda teekebwamu ensimbi nnyingi lutandika okuyimbirwa ku masomero era bamalodimba mu masomero lutandike okuba nti lusembezebwa lutebwe ne mu parliament luyisibwe lube nga luyimbibwa ne ku mikolo emikulu mu ggwanga. Ye mukulu atule wali yakajjale nga amanyi nti bamukola ki bamusuusuuta era buli muntu amuyisaamu ekitiibwa nti Katonda akume Museveni ne famire ye. Abantu abali mu nteekateeka zino wammanga mwe muli Janet Kembabazi ye kennyini Yoseri Saba Siwufu Ronald Masitoni mugenda kubeeramu Joseph Mayanja mugumanyi nga Kamiliyoni bagenda kuba kuŋŋaanyizibwa era n'okubanga bateekebwa eyeeyita Ssaabavulu Balamu Balugahale. Mujjukire nti bano oluyimba luno luyinza ofuluma essaawa yonna bwe muluwulirako temugamba nti saabagamba naye bye mbagambye byonna mbirindirire okujjawo nga balugye oba tebakitadde mu nkola. Oluyimba lugenda kujja mbaddire mu bulungi nnyo muwulire. Abali e Bungereza nga muwulira bulijjo nti waliwo oluyimba lwe bayita God save the Queen Butone Museveni yasazeewo bamuyize oluyimba luno batandika odde okuba ku masomero kubanga yali ayagala kujjawo oluyimba lw'eggwanga azzeewo kino kyennyini kyenjogerako n'ekigaana. Kati ayagala bamuyize oluyimba ye nga ye luwaanayo ne famire ye okusaba Katonda amukuŋŋaanye oba amukingirize awangaale. Abagenda okubeera mu nteekateeka zino mwe muli Janet Kembabazi nannyini Njovu Enterprises mwe muli Yoseti Bahabiro Tabasula Mutana Wakale Sete Temzezede Sanga Bisibe mulimu mukulu Ronald Masitoni kumuyita Ronald Mayinja mulimu Joseph Mayanja kumuyita Kamiliyoni wepo oliyita Saavulu Balamu yagenda kuba mutesiteso omukulu okuba nti batambuza oluyimba luno. So esaana muulanga ekintu ekizze temwewuunya kubanga bati baagala kuva mu buyinza bo bati baagala okuba nti bakola ebintu ebyo. Tugenze mu maaso. Mu ngeri y'emu nzizeeko ewaffe ku butaka mwali mu Bulange Mmengo wasanya kalo kyali sipa Mayega ne bayaye banna abali Mmengo olw'okuba nti mwalina enteekateeka esiruwaza buli muntu yenna ali mu Buganda naye abantu batandise babuuka butyo waliwo abataka abifudde kagubiiru nga bo baganya okukkiriziganya n'endowooza n'enteesayo mu bintu by'enjawulo
wasazeewo obanabire maaso tujukire nti abataka bano badde batuuze enkiiko mu byererezi oba mu nyumba z'obwakabaka era ng'enkiiko zaabwe zibadde zituula mu lubiri lw'Emmengo. Mayega butyo bw'abantu bano baganye okukkiriziganya naye mu bintu byakola. Wasanya yasazeewo abataka bano bagobeddwa obutaddamu kutuuza enkiiko zaabwe mu lubiri lwa Kabaka olw'Emmengo. Era butyo bagobeddwa n'olukiiko lwali lulina okutuulayo terwatuuziddwayo. Era abataka bano mwadde omuyadde yafunye ekifo gye bagenza okutuuza olukiiko mu bitundu by'e Munyonyo oluvannyuma nti bagobeddwa Charles Peter Mayega era yabawadde nsale nabaga tebaddamu kudda mu lubiri na kuteesezaamu bintu ebyo olw'ensonga nti ye takolagana abantu bamujemera. Mukitegedde bulungi nnyo. Ensonga zino nno zonna nga bwe ziri nti olwagobya abataka bano Peter Mayega ono yabadde mukambwe nnyo nga tasalekako musale olw'ensonga nti kyawakatako ennaku zino kifa bufi. Mu kkowe erimu omwami ono ali ku pressure y'amaanyi nnyo emutudde ku mutwe mu maaso mu nsigo mu bigere weppo n'amaaso mutu akaala ng'ente erinnya loole. Mwatuukidde n'okugamba nti bw'aba waakunnyuka bwa Katikkiro ye omuntu gw'ayagala bamusikize bayinza musikiza Kiwalabe Male. Kati mu Luganda olutuufu tosobola kubuuka by'okoola ate ne weetikka emmandwa. Tosobola kubuuka by'okoola ate ne weetikka emmandwa kubanga tulina n'engombe egamba nti sisobola kwetikka mmandwa na mugugu kubanga sijja bisobola. Kati obanga ogamba nti gwe okunnyuka obwa Katikkiro ate balina kukuleetera Kiwalabe Male kwe kubuuka ebyokoola ate ne weetikka emmandwa. Kiwalabe Male mmandwa etasobola kubeera wadde mu Bulange ewiiki n'emu nga ye Katikkiro olw'ensonga nti bano teboonoonye Buganda basula mperere. Kiwalabe Male gwe baagala okusikiza olw'ensonga nti yakimanyi nti essaawa yonna baamufuumuula dda. Naye ekyo sigenda kirwako. Ebikolwa byonna ebikolwa mu Buganda essaawa zino byonna mukimanye nti bifu. Era njala bategeeza mwenna Babaganda abali mu kutabaala mu bitundu ebyo njala bategeeza nti gye mugenda okutabaalira bajjajjammwe emisambwa n'emizimu empewo n'abalongo baasenguka dda beekweka dda. Tebayo omuntu yenna addamu balimba ati gye mugenda waliyo empewo ze munoonya zaasenguka dda zaagenda. Nkiddamu zaasenguka zaagenda y'ensonga lwaki nti abafere beefuddemmo mu kufera n'okugyawo Obuganda nga batandise n'obbagamba mugenda okuulya mugitagenda okutegeera. Waliwo njagala mutaajungira omusajja yeyita Kabona Jumba malo musomesaamu leseno yaalero nammwe njagala muwuliza bulungi nyo ebiga bino byayogera mulyoke mutegeere. Abali ku lusozi Walusi n'ensozi endala zonna empewo ze mugenda okusaba jjajja bwe mugenda okuwongerera baavaayo dda tebaliiyo tebalya ssente. Nkiddamu abali ku lusozi Walusi abagenda okukolerayo emikolo butyo temulina gwe mugenda kusangayo n'omu kubanga abataka baayo bonna abakola ku nsonga ezo abatuufu omuli emisambwa emizimu ne lubaale gyasenguka dda tegiriyo. Empewo za Buganda zadduka dda zeekwese zitandise kulwana mpewo zitandise kulwana mu kimpowooze olw'ensonga nti zimanyi kye zigenda okukola. Njagala muwulirize obubaka buno bulungi nnyo mulyoke mutegeere ki kye tuyita abafere abali mu Buganda ne mu Uganda wano lwali mugenda okutegeera. Njagala muwulirize voice note zino bulungi nnyo. Mukulu eyayita Kabona Jumba omusajja omulundi omunyi w'emmindi gy'afuuwa nayambala ebyambalo nalowooza okutiisatiisa abantu olina ky'olina. Njala tegeeza Abaganda n'Obuganda omukulu Kabona Jumba taliko wadde lubaale wadde omumpi bwe ne mukazi we oli kulannama. Balina abaana be bateeka mu masabo gaabwe oba mu masabiro gaabwe abakola emirimu egyo bo nga bo baafuuka babbulooka kuba tebalina kye balina ku mutwe. Njagala muwulirize bulungi nnyo ebyo byayogera mugenda tegeera nti abafere Obuganda bwatwalibwa dda. Kabona Jumba talinaako wadde empewo n'egi kaabeere lubaale. Kulannama talinaako wadde empewo egi. Kyekimu ne muganda waabwe oli obayita Mama Fiina mundeeyi Mama Fiina talinaako. Njagala muwulirize bulungi bannaddiini muwulirize obufere obutuuse ate mu Bwakabaka bwa Buganda mu mpewo za Buganda muwulirize bulungi nnyo ebintu bino. Njagala mugenda kuvaano nga mutegedde nti Obuganda baabuwambe wakale mu kibira. Muwulirize bulungi nnyo abasajja bano abafere aboonoonya ate n'empewo zaffe batandise zoono zefereramu. Muwulirize bulungi. Onkiddamu nga ntandika voice note eno
obuwangwa bwa Buganda si ddiini. Obuwangwa obulombolombo n'ennono bwa Buganda si ddiini. Eddiini ya Katonda yekka. Naye bano abasajja baddidde ate obuwangwa bwaffe obw'ennono babufudde eddiini. Bwe basabira n'ekimu eky'ekkumi. Empewo tezisaba kimu kya kkumi. Empewo zitera kusaba ddiiro, zitera kusaba kikuba nsiko. Kati bw'owulira nga batandise okusaba ekimu eky'ekkumi mu mpewo, manya nti ekiri e Buganda kisa kitokota si kisane. Mumpulize bulungi nnyo. Ono Kabona Jumba eyita omusajja Omuganda mbwate ikati ye president w'abasaba Baganda. Ono musajja Murundi atayina nsibuko ne mukazi we kulana mu bipondo by'amafiina. Muwulize bulungi nnyo mugenda kutya. Munjukira bagamba amafiina ati mufere. Atunda sere ne dodo n'abaloza bawaddagala n'abaguza n'emikisa nga agiwaddemu mirundi ebiri ogutambula empola n'ogudduka sibasima supersonic n'emirala egiri awo baguza miliyoni 3 ne ku miliyoni 5. Muwulize bulungi nnyo buli omu ogenda kutya. Muwulize bulungi nnyo Ole Kabona Jumba. Bw'ofuna emitwalo gy'esatu emitwalo gy'esatu jjako 13 ziweereze mu nzikiriza. Bw'ofuna emitwalo gy'ataano jjako emitwalo 5 giweereze mu nzikiriza. Ne bwe ziba zaggula ki ne bwe ziba zaggula ki zijjeeko. Ekyo kimu kya 10 tikirina genda eri mu Saboli kuzimbira Lubaale. No, tikirina gendera ziri 5 gwe kujja oba mmeka z'onoozimbira mu Lubaale. 5 gino gigenda wa mutonzi eyakuwa emmandwa. Ate omutonzi we yakuwa Lubaale ali mu nzikiriza ya buwangwa na nnono gy'oli. Kati bw'ofuna miliyoni yokwata emitwalo 10 ne bw'ozifuna miliyoni leero n'oddamu n'ofuna miliyoni enkya gwe kwatako emitwalo 10 giwe Todda Namugereka ogenda kulaba bw'ogenda okufuna ssente. Eryo ly'eddagala erigenda okubafuula abagagga. Bw'oba ogenda gula boda yo ya miliyoni 5 sooka okwateko emitwalo 5 kimu kya 10 okiweereze mu nzikiriza. Gamba Ssaabakabona ssente ezo zentedde ku ssimu yo, ssente za nzikiriza kye kimu kyange eky'ekkumi kyempaddeyo ku bwa Katonda. Sewamala agamba muyige okuddamu okuwaayo kimu kya 10. Mudde muyige okuddamu okuwaayo kimu kya 10 si kya Lubaale, kimu kya 10 kya Todda Namugereka. Kye kigenda omuzimbira ennyumba ze, kye kigenda omuzimbira obuweereza bwe. Mu budde buno gwe weereza ku ssimu ya Ssaabakabona. Bwe kiba kimu kya 10 tukyanjule wa Sewamala tumunnyonnyole ebyo bye weetaaga. Kubanga onoogenda okitoola n'ebyetaago byoba wabitaddeko dda. Bw'oba kasokemu Tonda alyogu mu bulombolombo n'ennono bwa buwangwa wa Buganda. Tonda alyogu alitanda. Nze wensibuka gye banzala gye bampunzika. Kati Uganda oyina Tonda owwo gye bagenda ne babikka. Yogande kimu eky'ekkumi ekigenda okuvaamu ogenda okuzimba ki? Waggulu w'abano bonna be twogera waliyo Katonda Todda Namugereka waggulu. Kati gobaga nti olina Tonda owwo. Ne Museveni otufuze bubi n'otuleeta n'abafere mu buwangwa n'ennono batandika okufereramu. Tonda alyogu alitanda ewasibuka jjajjaffe Nambi n'ekintu. Kati goba ogamba nti olinayo Tonda omulala ng'aliwo. Nyenze mu maaso. Oba olina miliyoni zo 10 nga gwe owulira ozirina kwatako miliyoni emu gireete nga kimu kya 10 tugiweeyo wa Sewamala ogenda kulaba Sewamala bwakusumulula. Bw'oba olina emitwalo gyo 10 gwejjako omutwalo gumu. Bw'oba mu bizinensi yo ng'oba olina bizinensi ya bukadde 5 jjako emitwalo 5. Bw'oba olina bizinensi ya bukadde 2 jjako obukadde 2. Buweeyo eryo ndikuwanga eddagala. Ekyo si kibagambangako ku mukutu guno nkibawanga eddagala. Bw'oba olina emitwalo gya 2 jjako emitwalo 2 giteeke ku ssimu ya Ssaabakabona ogambe nti ekyo kye kimu kya 10 kyempaddeyo ku ssente zino ze nnina. Okiraba olabe kiki ekigenda okuvaamu.
muyige okuwaayo naye nga muweerayo mitendera egyo gye mulina kubanga teri saba kabona agenda kujjawo oli agaye nti bizinesi yo ya miliyoni 5 teri agenda kujja kugaye nti emmotoka yeyo gye wagula naye tiwagiweerawo 1/10 kati emmotoka yeyo egenda kuggwaawo emmotoka ye ejja kusaanawo kubanga tiwagiwa Todda Namugereka kuteera mayembe ge gagikuume nti naye omutegedde okussaawo ennyumba ye oba okussaawo ebintu bye byebikola wabula gwokanya kutambula nga timuwaayo nze byo byonna byolaba mpaayo 1/10 ku bintu ebyange Todda Namugereka byampa kati mpaayo 1/10 ebyo byonna byolaba nkola byolaba ntambula mampaddeyo 1/10 era nga bwolaba nti kati ku lw'omukaaga mbagaye nti waliwo ente gye tugenda okulya mu kirowooza nga twekulisa ebyo byonna bye tuzze tuyitamu olunaaba mu kusinza ekijjulo 10 kijja kuba kiwedde kyasse wamala si kya lubaale si kya kusamira kyasse wamala kakati mba mpaddeyo 1/10 abakkiriza mujje muliyeko kati bw'oba olina ennaanaasi jangu nayo bw'oba olina otameroni jangu nayo oba olina ekikajjo jangu nakyo mu kusinza okw'omukirowooza kubanga waliwo ekijjulo kya Ssewamala bw'oba olina ekikoyi kya kumubikka jangu nakyo bw'oba olina olugoye lwa kumuteekako jangu nalwo jangu tukwanjule wa Ssewamala bw'oba toyanjulwangayo gw'alina obusobozi asobola okujja kwata ku lw'omukaaga tulinawo ekijjulo jangu oba oyagala kumubikkako jangu omubikke jangu oyongere omunnyonnyola ebizibu byo kubanga lyessinzize lirimu Ssewamala ow'Akatonda obw'okusinza bassebo ne bannyabo gwe jangu funa wotameroni funa menvu funa ekibala kyoyagala okubaza funa sukaali gula sukaali oba nsawo ya sukaali sukaali obuleete tugabuleko bwana bukawuka obwo bwani olabe kiki ekigenda okuddirabo kubanga twagala abantu baffe mubeere bagagga twagala abantu baffe mubeere nga muyina ssente twagala abantu baffe mubeere nga muyina bulungi ekitundu ekyokuwaayo kino kiyige ekitundu ekya 1/10 kabona malema birizi nga waguze ebyuma nange ebyuma bino nabiguze miliyoni zange 5 kati kwata miliyoni 5 oziweeyo ku 1/10 ogambe nti Ssewamala kino 1/10 kiweereddwayo olw'ebyuma bino ogenda kulaba ebyuma ebyo nga bivaamu obukadde 10 kwata emmotoka yo bawagigula obukadde 3 kwata obukadde 3 obuweeyo timweryaza amaanya ekyo kye 1/10 mukisomesa abantu jjajja yakyogerako ne bw'oba Todda Namugereka yakyogerako Ssewamala yakyogerako era mwenna mukimanyi bulungi nti kyayogerwako siwe waawo mukimanyi bulungi nnyo nti 1/10 ekyo kyayogerwako bajjajja b'abaana mwenna bakabona bannabbona abakkiriza muyige okutoola kye bayita 1/10 ekiweebwayo sizino ez'eki gwe kabona jjumba musajja gw'omulundi bw'anywa emmindi n'ekuziba emimiro gwe nolowooza okwogeranga ejjembe nambaga kyekigenda otiisa abasajja n'abakazi abaganda abanoonya ensibuko yaabwe otandika okufeera abantu mbwe 1/10 ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda bw'onootandika ate okubbira mu bya Kayisaali ng'oleeta ebintu by'ekisiru tumanyi gye babikka wali ewantu wawa ewa Nambi n'ekintu gw'okujja ng'agula amayembe go gw'ogamba nti gw'osamiriramu gw'oyagala oteekerawo buli kimu ky'oyagala okwetoola eggwanga mukulu weegendereze nnyo mulekerawo okwolona ebintu by'abantu muve ku buwanga bwa Buganda gavumenti ng'ekyuse gye bujja katono ngenda kukwata nkutwale mu kibangirize ky'City Square oba mu Lubiri e Mengo ng'oli bwogu nkuyambe nkuwa olubugo n'effumu nkugambe yita lubaale we wamugoosamirira oba empewo yonna giyite ejje kutule ku mutwe nkulayirira nkuwe njana kuyambako kutereko n'abakubi b'embuutu okuyambako ziita okwanguwa naye singa wayita eddakiika 10 oba 5 nga toyinaako wadde empewo ya kamyo ekulinnyeeko gwoba ogenze ne munno
mu abantu abasatu oyo mama Fiina simanye yita Sylvia Namutebi kulanama kabona Jumba mwina kimutinkula kimutajja kusobola mulekera obufere empoza Buganda azasenguka zaddayo teziriyo gye muli yonna gye mugenda okuferera abantu teziriyo museba mala mumpoza hey mama nze nimwe basajja mmwe kugamwe mwana ali ensonyi nga mukamwa mu 7 musazewo n'ensonyi muzinabire ddala ne mumpe omulimbiremu nkukwase fumu nenkwambaza olubugo nempita bakuba embutu mu ddakiika 5 bw'oba tolinyiddwako wadde omuzimu gwa kamyu mutoba tolina kamaleyo voice note zina muzimu sizino ez'ekigali sizino ez'amakula basaba ne banyabo sizino ez'amakula siwe waawo basaba ne banyabo sizino ez'ekigali basaba ne banyabo sizino ez'ekirabo kyowaayo ng'ozze okusinza size zino z'otambulamu kiri kimu kya 10 kikuuma maaliyo kikuuma baana bo kikuuma mayumba go ekyo kimu kya 10 mu kitegeere kikubeerako gwe buli wazitoola n'ofuna n'oga nti yajja obukadde buno 10 nabufunye gwe tolyazaamaanya kwatako akakadde kamu kaweeyo ku lwasse wamala kakole emirimu gye kubanga tokyayinza kubuuza ate jajja kakola mirimu ki kubanga emirimu ogimanyi bulungi tugikola ogiraba mu buweereza obwo toga nti ate nasonze kakati weerayo okwemaaliyo kubanga basebo ne banyo bino bintu byakugezesa gezesaako bino bintu byakukola ki byakugezesa gezesaako muwulidde bulungi bino bintu byakukola ki byakugezesa gezesaako ng'osituka omukazi omukulu mulina ebizibu famire mu byampewo ng'ogenda woono bino bintu byakugezesa kola ki gezesaako mwewuliriddeko n'amaaso gammwe n'amatu gammwe nkiddamu mwenna bannayuganda bali ku mpewo kuno obukuumi obusooka buva wa Katonda ffena gwe tutamanyi kale oba mukazi omusajja obukuumi obwokubiri bubwonga gwe omuntu kubera security conscious obukuumi bwokusatu bwe b'empewo zonna ez'abantu bo abakusookayo gy'otamanyi gye baalaga ze tuyite empewo z'abajjajjaffe oba kitaffe ze zirina okukuuma so si byokoola so si buyayi bwa bano tebakulya ssente tebaddamu okubuzaabuza bwe simanyi leeta akasawo kage n'ekirala ono obufere bwonna bwaleese wano kye tuyita ekijjulo ng'ogenda okugabula kubakutumira ebintu okusinziira kwani abakutumye na bubaka ki bw'abafunye okuleeta naye galeeta ensawo ya sukaali leeta watermelon leeta amenvu leeta ebikajjo era gwe bakuli otwa tunaabyongerako ku Sande mukama bankumira takumira mpeera nze ngenze kunzikangalabi yange mutegedde abantu abasatu mbagambye yeyita mama Fiina mufere mbagambye kabona Jumba muwuliddeko bulungi nnyo n'ekimu eky'ekkumi byatandise mutegedde mukazi okulannama ne mbategeeza mwenna bali ku lusozi walusi abalina empewo za Buganda akammwecce muve ku zino enkwezenge zino mpuunda malungu ziveeko buli omuddayo ku buwanga we ne ku nsibukoyo muve kuba n'abayaaye ekyokukola mukimanyi empewo tezikulemberwa muntu ate zino nyagwe zagaddo zitulako muwulidde bulungi nnyo gwaganti akulembera empewo yaani alina nsibuko ki mumugamba atambule ng'Omuganda gamba mama Fiina atambule ng'Omuganda nga teyesibye ku musajja oli mukalazi si kitaawe gamba kabona Jumba atambule ng'Omuganda akubula ekitaawe wali bannyina oba mama oba jjajjaawe gamba kulana makubula ekitaawe wali oba jjajjaawe abantu abasatu oyo mama Fiina busibye mukando mugamba atambule ng'Omuganda bwatasibira wa mukalazi ate nga kitaawe mukalazi si kitaawe
manyi saagala nnyo okuleekaana abantu bano abafere bano mala okukwata mu byafaayo byange wano njakudde nabe ku Sande kanebe bamalira budde n'olwekyo banaye mukama bankumi atakumira mpeera tusinkane bulungi ng'omuntu yenna agenda okukola kosooka obuze kabona jjumba atambule ng'Omuganda bw'ayogera bajjajja waagu bamuwunzika waali akulagule kulanama ayogere jjajja akulagire ekijja waali bw'aba akiina bakulagule oyo mama Fiina sibira akulagire kitaawe waali ne jjajjaawe asooka ng'ajjeko mukalazi kuba mukalazi si kitaawe olyoka akulagule muve mu bintu by'ekisiru Obuganda busaanya omukalula maaso Museveni akosa zino enkwezengeza okusaanya buli kimu kye tulina mweraba mbalamusizza nnyo banyabo ne basebo abalangira n'abambeja basava ne banaava weppoona buli muntu yonna sekinomu gy'osinzira okulaba akatambi kano kansipente muli bulungi mujebala kwe gyemutuusaako engalo ya ntumbudde nga bana basuubiza nti ku saa 2 zennyini nja kuba ntumbudde Orlando ennaku z'omwezi ziri 9 ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi ogw'E12 omwaka 2022 kansipente buli bulungi yakatuuka nkulamusizza nnyo yatubadde tubulanganye ennaku ziizo zibadde zigenda mu 10 nga mukimanyi nti nafuna mu buzibuzibu seesobola kimbadde embuzeebuzeemu naye nga olwaliro ntumbudde so nno njagadde obabuuzaako mwenna buli mugyasinziira era otegeeze muno nti omukulu atumbudde kale nga bulijjo olwokuba nti obudde tuba na butono nnyo ng'ate ebyokukola bingi manyi nti ebyokukola mulina bingi nanga ate weponja labbawo information ndyoke ngende njagala basira ekigambo kimu buli omu waali tera osindike notification eno gisindikire muno mugeete omukulu atumbudde olw'ensonga nti obwenyi bw'ekitabo buno bwakwatibwamukko abantu abamu tebafuna notification so nja basaba buli omu asindikire muno mugeete omukulu atumbudde kale nga buli nsooka babuuzaako kwetola ensi yonna bannayuganda byonna gye musiisiira ne ndyoka butyo mbawa information ndowooza saagala barwisa nnyo njala sooka kutumirako bannayuganda mwenna abawangale mu ggwanga lya Amerika mwenna era nga nakati essaawa zino twogera muyinza okuba muli mu demonstration kwambalabyeko njala obebaza nnyo mwenna abakulidde ekibinja ekyo kigenza okwekalakaasa mwebale kukola mirimu mwebale kwebeera mwebale kwagala nsi yawe butazikiza kubanga gye tukoma okusirika bana bampe gye bakuma okwetayiza mu nsi yaffe so njala obebaza nnyo mwenna abali mu demonstration right now mu US nti mwebale nnyo mwebale tetera okukola mulimu ogwo bwenva mu ggwanga erya Amerika nagenda mu ggwanga erya Canada bulamusizzaako banyabale basebo n'abalangira n'abambeja basava ne banaavana buli muntu yenna sikinoomu gy'osinza okukolera akatambi kano mu ggwanga erya Canada buli ssaaza lyonna gy'olabira kansipenti buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebeereramu bwenva mu ggwanga erya Canada nenjolekera eggwanga erya Bungereza bulamusizzaako bannayuganda mwenna abawangalya mu Bungereza buli kibuga kyonna ky'olimu nkutumiddeko webale kukola bwenva ono nengenda ku ssemazinga wa Bulaaya mujebala ku banyabale basebo mwenna abawangalya kusemazinga Bulaaya kansipenti muli bulungi mwebale kukola kansipenti mweyagala ate mutambuza bulungi emirimu gyammwe bwemba kusemazinga Bulaaya nengenda kusemazinga wa Asia mbulamusizzaako banyabale basebo mwenna balangira n'abambeja mwenna bali kusemazinga Asia mwenna nga muli bannayuganda batumiddeko kansipenti muli bulungi bweva mu Asia nenjolekera Middle East mwenna mbulamusizzaako bannayuganda mwenna bali Middle East kansipenti muli bulungi mwebale kweperera mwebale kwagala nsi mwebale kukola bweva mu Middle East nosaagala barwisa nnyo nengenda kusemazinga Africa mbulamusizzaako banyabale basebo mwenna buli yonna gy'oba oli kusemazinga Africa kansipenti oli bulungi mwebale kukola mwebale kweyagala mwebale kwebereramu bwenvaawo mba nsibidde bulungi nnyo waka okwaffe okwabowe bannayuganda mwenna abali mu Uganda mbulamusizzaako buli kitundu kyonna ekya Uganda buli district yonna gy'oli n'emirimu gye mukola mbaagala nnyo mwebale kukola era mbatumiddeko nnyo bwenvaawo naawo saagala barwisaawo mba ngenda ku kituufu ekyandeese alright okusookera ddala njala sooka kubaza abannayuganda mwenna mu ngeri y'enjawulo nti mubale nnyo mubalire ddala abansindikira obubaka obw'onkubagiza olw'okuviirako muto wange gwe twaziika ku lunaku olw'ebbalaza nti mwebale nnyo mwenna mwebalire ddala abanninnyira mu bigere mwebale nnyo abawayo obubaka obw'okusaasira n'obubaka obw'empeke nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo so nno si byangu olw'okufiirwako omuntu
ngate abadde muntu wa family ate nga wankizo nnyo so no njalo bebaza namwe bali mwenna abasobola okukola omukolo ogwo n'abasobola okunenyera bigere tibole nyuma bali ddala so no kwekubaza kwange mwenna nti mwe bali kubaawo ku lwange ne ku lw'eggwanga Uganda awo no sijja kulwawo n'okubaza okulanga sinagenda na ku kiro kalowoozo njalo kubaza bana Uganda mwenna abakyali mu struggle abali ku mitimbagano egy'enjawulo abali ku bwenyi bw'ekitabo mbatumiddeko nnyo mwenna bakola live entumidde ku bannyinaffe mwenna ne baganda ffe mwenna bali ku TikTok buli platform yonna gye muliko nga mukyakola struggle mbaagala nnyo namwe kenyini abateesa abajja ku mitimbagano egyo ne muteesa ne mubaka ensonga ze mwogera ku mutimbagano gwa TikTok namwe mbalamusizaako na buli kimu kyenna mwenna abeera ku Twitter abeera buli wamu mwenna mbalamusizaako mwe bali kukola mwe bali kusigala ku struggle mwe bali kulwana so ndo bwe nvaawo butereevu mba ngenze ku kalowoozo ka leero alright nenga sinagenda kalowoozo ka leero njala mwotagingira abantu bano wammanga asookera dda njala mwotagingireyo seriti bahabula otabase mutano wakala ensanga bisibe obere kuno njalako Janet Kembabazi mama assasini nanyini Njovu Enterprise njalobere ku video eno Muhozi Kanirugaba njalobere ku video eno Andrew Mwenda njagala mwotagira bere ku video eno njagalako omwami gwe bayita omukyala gwe bayita Kurusumu Zaata abere ku video eno njagalako Sam Mayanja njagala abere ku video eno njagalako Kanozi Otafire mugomuyita Kaindo Otafire njagalako Kanozi Otafire njagala abere ku video eno njagala omukulu gwe bayita Magogo ne mukyala we girlfriend Anita Amongi Mbereko ne Ruth Achenge mubere ku video eno asembayo ajja kubeera wasanya Kaloli Charles Peter Mayigasano gamulengejja njagala ku video eno omukulu njagala ne munne kiwale mubera ku video eno Meja Musazi n'abalamu nembere ku video abantu bemmengo mwenna abalange n'abambeja mwe mujala bere ku video eno kuba na information njero balaga mugifune kuba sagala bali manyama muri ku mipiira manyi World Cup ya zem tugende maaso bamutagingira abantu abo kiba kitegeeza nti tugenda gena maaso ne program nga bwe ino okubeera alright ntandikiddewa kuba sinabo kalowoozo sinabo wakigula lwegi naye nga sinagenda eyo njala soka bategeeza nti ebbanga limaze nga mpumudde bambi manyi bakosezza nnyo okumatiza badde ku media naye njala mukimanyire era njala kibasaba era ndowooza kansooke nkole ekintu kino wammanga mumpemu eddakiika emu wano none kansooke ekyo kankireke okay ndoza katandike okusookera ddala bannayuganda mwenna njala basaba ekigambo kimu nti ekintu kye bayita media si kyangu kyekisooka okufulumya information si kyangu abasomye ebyenfuna bya America omanyi media lwe yagenda against White House ebyalo omwo abimanya kati butona njala bagamba nti bwenzijja ku social media kuno ddala ku bwenyi bw'ekitabo nembawa information ya ssaawa emu n'ekitundu nga teri TV mu Uganda esobola kukola amawulire ga ddakiika 3 mwandibadde mu kyewuunya amawulire gyengajja n'obungi bw'eddakiika zembawa kubanga ne TV mu Uganda zikoledde dakika 10 ekinene dakika 15 amawulire ne gaggwako naye nkola video ya ssaawa emu n'ekitundu nenjireka ku bwenyi bw'ekitabo nenjijjoko nenjiteeka ku YouTube nenjagala mugirabe ku YouTube abatasobodde kufuna abatalina YouTube abatalina Facebook abatasobola kugira ku Facebook kubanga Facebook bagikwatamu kino kiba kitegeeza newe mba mmaze wiki nga sijja information gyembamba wadde byomala kubanga ebyo batanetuukawo njala kubebaza abaddamu ne reviewinga video ezo ne bajja information ebefulumye ku media mu Kampala nga bagifumiza after nga mazo jogera mwebale kujjukanya abantu mwebale kujjukanya bannayuganda bannayuganda basinga obungi bwawulira olwero video eno taddamu kumanya kikigenda maaso so nga ate information ngikoledde essaawa emu n'ekitundu ye agirabako eddakiika 3-5 n'akivaako video egenda okutandika nti etandike ye nga bivuddeko dda sinjala basaba bwe mba ntadde video ku YouTube nga tolina Facebook account genda owulize information yonna ne bw'ogirabira eddakiika 5 lunaku ojja kubanga osobola okufuna information yonna nga bw'oli naye okujja buli lunaku ekyo tekisoboka kubanga information gyenjijja wala nga mugimanyi so njala bategeeza nti information mugitwala obudde mugirabe mugyetegereze dani ogamba nti gunga netukulaba gunte tukulaba nedda bambi ntwala obudde ofuna information kebere TV teri ekuwa information ya ssaawa emu n'ekitundu bakuwa eddakiika 15 ku 10 ekinene nnyo yensonga lwaki nti mbatera videos zino ku YouTube muzirabe musubscribe musobole okulaba videos zino kubanga kweziri information egye nayogere mutenda tuukawo
egende tuko obutuusi ndozo njala mu kitegere YouTube channel yange mugimanyi bulungi nnyo oteekamu Nyerombuye Fred ejja kujja subscribe information kweri ne bamaze wiki sikola information gye mankuwadde ebegenda kutwala mwezi mulamba ekyo njala mu kiyige kati njala tandika video sagala baruisa njala tandika nakaloozo kalero akaloozo kalo njala kagendere bana Uganda mwenna naddala abali mu diaspora n'abasubira okujja mu diaspora ngenda basaba n'obuwombeefu kuba sitera nnyo basaba embeera nga bweri eyakafandali mu Uganda njala twebereremu tusooke tuzze ku bbali obukyayi n'obutayagaliza tubuze bbali newankubadde nti bannayuganda oba tuga nti gwonyegere ali kusambya enjogera ntuufu nnyo naye ate tujjukire nti buli kirungi kyokulira ku nsi okifunamu byansusso mu ggulu yensonga lwaki tugamba nti buli muntu oba nga afudde tumwogerako birungi byokka tumwogerako bibi njala basa mwenna abakyala n'abaami bali mu diaspora newankubadde mwakoowa ebikolwa ebyabakolebwa ku bannayuganda bannammwe mu myaka gye bwayitako ennyo abajja mu diaspora mbasaba ekyo ekyaliwo kiggwe oba kiyitewo tuddemu enkola yaffe y'okuyamba bannayuganda bonna ababaze mu diaspora oli atuuse talina muntu amulisiivinga tekina kikujjako muntu mulisiivinga tekina kikujjako muntu mubeererawo tekina kikujjako muntu munoonyeza mulimu oba mubeererawo ebbanga embeera mugira mu Uganda si nnungi oli azze Middle East tomufera oli azze mu Europe tomufera oli azze mu America tomufera mulabireka kabanga konoomulabirira naye nga yo Katonda ajja kuba akusiimirwa ensonga gw'okoze eki ogw'okoze tojja kuba nti oli azamanyiza Katonda njala twegimu omutima omubi newankubadde nti abantu si balungi bakuddingana naye njagala basaba buli muntu ajja mu diaspora ng'okujjako nga si mubi babi mwanirize kubanga buli muntu gy'abaavudde abavuddeyo nga akoze eki ebintu muwononeseeko bwe twogerera abantu batunda mayumba gaabwe okujja mu Bulaaya bwe twogerera abantu batunda bintu byebyokola okujja mu Bulaaya kati omuntu ajja mu Bulaaya ne mutamuyamba babifiba kibi njala basaba bw'obanga mwanyiiga mulekerawo munyiguluke muyambe abantu abo newankubadde mubayamba mwerekera mu lw'ensonga nti si buli muntu tyogera muyamba ajjukire kikiwa muyamba ate toyamba muntu kujjukira yamba ku lwa Katonda kubanga ffenna Katonda atubeza atuwadde obulamu toyamba nti muntu agenda kujjukira bagenda kuddisa no yamba ku lwa Katonda ffenna gwe tusinza so ngenda kibasaba mwena bali mu diaspora oba oli Middle East oba oli mu Asia oba oli Luda please yamba ku lwa Katonda kino kikolera okuba nti olina erinnya lyakutundwa n'obatizibwa n'ofuuka omuntu wa bulijjo yamba omuntu oyo naze mu diaspora mu ngeri yonna esoboka tofaayo ku biki byagenda kukola gwekola ku lwa Katonda kubanga gwokerogera ku sande okusinza nawe wantwala nogera omusinza kikole ku lwa Katonda embeera si nnungi naye ettima bbi nnyo n'obutayagaliza bungi nnyo bw'oyagaliza munno nawe ofuna bingi buli lwogaba nawe ofuna bingi bw'obanga togaba nga toyagaliza kitegeeza nawe ogenda kufa ngera toyagaliziddwa era nga tofunye so nojala bebaza mwenna bakola omulimu guno mubalimi mubalire ddala so muve ku bigabo by'abantu muyambe abantu Uganda eri bubi so omuntu yina adduse mu Uganda kiba kitegeeza nti embeera gy'avudde tebadde nnungi kekabadde akaloozo ka leero buli muntu yenna katwale kakulu nnyo then tugende ku kigula lugye alright ngenze ku kigula lugye kya leero ekigula lugye kya leero nno kigenda kusinziira ku bintu ebigenda ku maaso mu Uganda naddala ku mitimbagano wepo ne TV radio stations egiri mu Uganda njala mukimanye nti abasoma ebyafaayo bya Amerika wakati w'ennyumba eyo enjeru ne bannamawulire tebyali birungi nnyo era ne mu Amerika gye mulaba eno temulowooza nti era amawulire gayina kyetuyita eddembe okwogera buli kyegagala wasooka kubalukawo olutalo v'omwange wakati w'ennyumba enjeru wepo n'ebitongole by'amawulire ebyenjawulo byafulumyanga okuva mu White House naye oluvannyuma bagera mu kkooti mu myaka wakati w'1920 ne 1930 wabalukawo olutalo lw'amaanyi nnyo ekyatuusa empapula zino oba kampuni ezimu z'amawulire zitwala mu mbuga z'amateeka naye era byagenda okukakkana ng'abalamuzi baga nti bannamawulire balina eddembe okufuluma kye baagala singa namwe bamukoze ebintu nga tebigendera ku mateeka buti mwejala obaga mu Uganda nti mu Uganda essaawa zino yo seeri yakwata media n'agezza naye bannayuganda bali mu Uganda mutusobedde temutegererako ddala n'akayimba ke napositiza olunaku lwajjo ng'omulasita w'omuganda waffe ayimba nti ffenna tuli basiru abalonda tuli basiru be balonda bakusiru abakulembeze basiru n'abantu basiru akayimba akabamu akafunyemu amakulu mangi nnyo naye ate amakulu gaako matuufu olw'ensonga nti tulemeddwa okumanya naffe kennyini abali ku ludda oluvuganya tulemeddwa okumanya musajja Museveni yaani akola ate emirimu gye nazzi kuno njala mmanyi ekintu kye bayita media ewatali media tewali bulamu bwa muntu kutegera kigenda mu maaso mu nsi kitandika kitya ekintu ekiyitibwa media nkiddamu kiyamba abo abanyigirizibwa
so tekiyamba abanyigiriza kyovula nti abanyigiriza balwanyisa nnyo media nkiddamu ekigambo kye bayita media or information eyamba nnyo abantu abanyigirizibwa so si abanyigiriza kati gwe omuntu anyigirizibwa olina okumakinga sure okufuba okulanga ofuna information entuufu gy'otagenda kujjamu abo abanyigiriza mwe yensonga lwaki tuga nti amawulire gayamba abo abantu abanyigirizibwa Museveni talina kyeyetaaza amawulire abali mu gavumenti balina kyeyetaaza amawulire ate okujjako okulwanyisa amawulire ago butafuna information efa mu gavumenti so kati gwalimu ali eweru wa gavumenti ng'onyigirizibwa gwe weetaaga media era gwe weetaaga information kanjala mutwala information ng'ekintu ekikulu olw'ensonga nti buli ofuna information otegeera okumanya n'okutegeera kyekigenda mu maaso mu ggwanga yensonga lwaki gavumenti erwanyisa nnyo social media eveeko kuba teyagala mutegeere nkiddamu Museveni teyagala information teyagala media no era nammwe abali mu gavumenti baagala media tebaagala information abajagale mu bantu abanyigirizibwa kyova tuga nti media eyamba abo abali mu kunyigirizibwa kati fe abajja ntubawa information mu banyigirizibwa ate nemwesuleyo gwanagga bamba mutumalamu amaanyi yensonga lwaki omuntu gani abantu betuyamba betulwanirira babadde ki okuba buli ebintu bino nga tebabitegeera kino kisinzidde ku ki njala kusaba omulanga oba njala kumulango takungula eri mwenna abakyukakyuka muve ku TV za Uganda muve ku media za Uganda ne radio station njala bore ku kyokulabirako najjo ne bagamba nti TV zonna ezikwatagana nti za Museveni jaziteekako abantu be nga bo bongo babulika mu zaalyo okujja okufuuka abannamawulire nga jja nayogera ekigambo kyalalera nga kya buswavu oba kya busiru n'akyogera ku TV nawabulira abantu abamu abali ku mulimu ogwo njagala okutegeeza abantu ba national unity platform abakulembeze n'aba people power omuntu yenna anaafuna obuzibu ng'ogenze ku New Vision company ku TV zaayo oba ofunyeyo katwa it's up to you oba kubya katayimba it's up to you siri kupostinga siri kwogerako omuntu yenna ng'ogenze ku Natasha Broadcasting Service ne bakuwerayo katwa oba kubya katayimba mu kkubo ng'okomawo siri kusaasira dde okupostinga it's up to you omuntu yenna agenda ku Baba TV ne bakubirayo akatayimba balakuwa obutwa it's up to you mweke nyini mulinga abayambako nakyemalira okusigala ng'alwanyisa entalo n'okufuna media ng'emwogerako mulina platform zammwe kwe musobola okwogera muve ku TV mulaba TV zennyini eziri mu Bulange Mmengo zemuga nti za Buganda si za Buganda omusajja ono kati muganda nga media esereko sebuli wa siyaasa buli mwaka bukyanga atandika programu eyo ng'okujjako abantu abazinga bafa ne abantu ba panelist abantu abaera ku programu ye bebo buli mwaka abaerako tebavaako weewuunya bano bakola mulimu ki lwaki tayita bantu bala balina ndowooza ndala kyenjagala okulaga buli eva ayita abantu ba panelist be bamu okujja ng'oli yafudde nawe ati yafudde ye omulimu gwe bamuteeka okuleeta bantu ono nono bwolina okuleeta basigale tubaleeta kubanga akimanyi nti bano bagenda okussawo embeera Museveni gy'ayagala tebasobola kuyita Kyagulanyi ku mukutu gwo kubanga ajja bablasting abulire kituufu kati alina kuyita zino enkwayaajo ezirina okwogera ebyo Museveni byagala okulya ku media so mugule amaaso era mutegeere yenna anaafuna akata oba kubya katayima ng'ova ku TV ku radio mugenda kitegeera teri agenda kuddamu basaasira muyigo the moment mugenda ku TV ezo muba muwa Museveni maanyi temuzigendako mudde ku media zammwe muleki zinaakola so kati kyembagambye mutegeere kye bayita media yensonga lwaki Museveni alwanya nnyo social media olw'ensonga akimanyi nti bulungi nnyo information kasiteefuluma libabwa ddene nnyo eri gavumenti ye so yensonga lwaki alwana media n'agigulira abasajja abasiro bagibeerako n'agigulira abakazi abasiro bagibeerako okulwanyisa ekyo ekiyitibwa information so nakyo nkibagambye mukitegere bulungi nnyo mumanye abakulu ga media yateekebwawo kuyamba abo abanyigirizibwa so si abanyigiriza kati gwazanyisa information gyekuwa no ebisigadde ojja kyeddiramu kubanga nze sina buzibu information bagifulumiza nengenda ku kirala ekyo nno nkimaliriza ngenze ku kirala nga nfundikira ekigulalogi nakino era kiri ku media kiri ku information ensonga lwaki ensi zonna ziteeka bitongole ebiketta yina ensonga ebitongole bino ebiketta bye birina omulimu gw'okukuŋŋaanya information yonna ng'alimu kakica yenna ne basengejja kakica oyo ne bajjamu ebigasa gavumenti eyo eri mu buyinza naye tukibagamba ne tujja ntubaga ebigambo ne mubikka amaaso n'amatu ne mukomekereza nga mufunye ebizibu kati ye nga ayagala okusigala mu bukulembeze information aba agyagala ogiwulira era kuno kwe bali
kanjala kugamba ekitekese bitongole kwe kunganya kasasiro nyene wa information ni bamulera omuteka ku CMI ni omuteka ku ISO ni omuteka ku ESO ne ku CID ekibuli ne batandika okulonda kasasiro wa information ne bajjamu information ne bataka bafuna information entuufu ne bagikosa kibaagala kati gwe tujja tukwa information ne wesulegwa nagamba noga propaganda. It's up to you, we don't care about you, but the moment you get a problem you understand what we've been telling you, that is the truth. So mwegendereze nnyo nga mwebuzabuza nga bafuka banaaba temumanyi basajja bano kiki tubakoze na damage kiki tubakozeeko mu kufuna information yenu. Njala bategeeza nti ekibantu kye bayita intelligence obuli mu government batoli mu intelligence batoli mu government intelligence kintu kikulu nnyo bwoliza information gitwale ng'ekintu ekikulu bwebuzabuza nga afuka anaaba owedde awo sigenda kulwawo kati ntandise bwenti ndowooza njagala ntandike ne information eno ndowooza kanteke kasekyutale tekano katono nnyo njala tegeeza bannayuganda mwenna bwangalya mu bitundu bino omukono Ntebe Kampala Wakiso njala mwebereremu nnyo abantu abasinga obungi mubegendereze nnyo abantu bano wammanga mwegendereze nnyo abasabiriza ku makubo mwegendereze nnyo abalalu mwegendereze nnyo abavuga boda nga kujjako emboozi wegendereze nnyo bakanaabe abamu mwegendereze nnyo ababulira enjiri ku makubo naddala mu junctions ez'enjawulo mwegendereze nnyo abasajja n'abakazi abaddukanya mobile money ewasembayo mwegendereze nnyo dipo ezitunda bia ne soda dipo zino okuva mu soose zange ez'enjawulo mu Mpunda Malungu dipo zino ziddukanyizibwa ggwanga eri bonna Banyarwanda wano webakolera okusengejja information nga teyenagenda ku CMI oba ISO dipo yonna woogiraba okwetoola Buganda nga batundirawo bia nga dipo mujje mukyegendeze ggwanga liri eri eriddukanya dipo zino bonna Banyarwanda naye babega wa dipo zino owabeera ebikusike nga abasajja ba CMI ne ISO ne ESO bakolera emirimu gyabwe emanju wezo zidipo yensonga lwaki kyangu nnyo akavuyo okugwa mu kitundu kyangunya akavuyo okugwa mu kitundu naye poliisi amagye ISO baba bategedde nga basinziira ku agent waabwe owa dipo ali awo yenna wosanga dipo ya bia oba ya soda wonna okwetoola Buganda n'okwetoola eggwanga lyonna eyo branch ya ISO CMI obakola emirimu gyabwe gy'okubega yensonga lwaki ziddukanyizibwa eggwanga eri bonna Banyarwanda uza mukitegedde bulungi nnyo lw'ensonga eyo saagala bategeeza kubajja ku mulamwa buli mwategeere naddala ekika kya soda kye bayita Pepsi kubanga nyini omumanyi naye wa state so ewali bia dipo za bia zonna esinga obungi n'abatunda Pepsi ekika kya Pepsi naddala Pepsi ezo zonna dipo esinga obungi nnyo z'abaami n'abakyala ba ISO ne ESO agents ne CMI ndowooza awo tuvuddewo tugenze mu nsonda endala. Right. Jebuvudde Katonda gye nebagamba information about Muhoozi Laga biki byagenda okukola mwabi witnesses mwabirabye najja nebagamba companies nyingi zigenda kuggalawo alright economic crisis companies zinansonga zitandise okuggalawo mu kira bulungi nnyo kanjala bategeeza kino ebigendera bya Muhoozi Kanyirugaba n'ebintu byawandiika kanjala babuusa Muhoozi si yawandika ebintu bino kubanga already Muhoozi ali Muhoozi njala baga Muhoozi already ali grounded abazadde bali mu diaspora basekiga grounded bakimanyi namwe abantu bali e Kampala kanti bwe baga nti omuntu ali grounded wo mwana ali grounded kiba kitegeeza nti bamulookinze obutafuluma okukola activities zonna okusinzira ku muzadde ekintu kyaba omwana kuzinja kyaba yakoze. So Muhoozi ali under surveillance, are grounded. Olw'ensonga nti kitaawe amwekengera ebikola n'akabinja ke bibakola. Are grounded. So omuntu addukanya Twitter account za Muhoozi ye kojjaawe Andrew Mwenda. Byonna ebadde biwandiikibwa omwezi guli na guno gwonna si Muhoozi yabiwandiika. Andrew Mwenda kojjaawe yawandiika ebintu bino.
olw'ensonga nti Andrew Mwenda yali mu kabinja akatwala omwana omufuga omuleeta okutuuka okukola ebintu bino byonna. So njala tegeeza public nti don't mind about what Muhoozi is posting on Twitter. It's not him. All that nonsense is posted by his uncle known as Andrew Mwenda. So Muhoozi is grounded, is not even allowed to move or to do anything, but his uncle Andrew Mwenda is the one operating his social media handles, most especially the Twitter account. So please take this note seriously, that is Andrew Mwenda who operates under the disguise of his son Muhoozi Kanyarugaba. So njadde kibategeeza so na tweet ezikolebwa Andrew Mwenda secreting amondo zati Muhoozi yakola ebintu bino. Andrew Mwenda yali mu cooperating ebintu bino olw'ensonga nti yakimanyi bulungi nnyo balina ekintu kye bavuga bonga bokulwawe nga baagala kuleeta fidodido baddo fiwawe ayingire mu ntebe basooke babbe gwanga ne mukerere amwenye. So mukitegedde bulungi tweet zonna omuvubuka oyo zaakola Andrew Mwenda yazikola. Ndowooza awo tuvuddewo njala bayisaawo kipayopayo mbawo information endala ngende. Alright. Njala tegeeza mwenna abantu aboluganda bakola emikwano abantu abalina abantu bamwe Karamoja anti Janet Kembabazi ne munne Yosete Bahabroto basale mutano waka ne sete tubezeze ensanga bisibe balina mission endala eyokusanyawo abantu be Karamoja bagezezzaako nnyo okutta abantu be Karamoja n'ekiganja. Kati njala tegeeza mwenna abalina private companies ezitunda obezi supplying emmere mu Karamoja region, please mugende mpola nga mutwala ebintu bino olw'ensonga nti Museveni ne Janet bafeirinze oba balemeddwa okutta bakalamojo bamalayo olw'ensonga namba badde bali Kenya abavudde okutandika okukola counter attack ku bantu abalumba. So twogerere essaawa zino baayagala bajjako emmundu era abantu ne bagaana naye abasajja baasigazayo emmundu endala. Kati bakola babatisa butwa wepono batisa enjala. Mu kino Janet ne bbaawe Asazeewo nti tebagenda kukkiriza muntu yenna kutunda oba kutwala mmere mu bitundu bya Karamoja. Era ne bategeeza nti bwemulaba emmotoka zonna ezibadde zitwala emmere bagenda nti baziteeze bazikube baziboominze. Mutegere nti omulimu guno SFC ku biragiro bya Janet Museveni bye bali mu kukola ebintu bino okulemesa emmere ogenda mu Karamoja abasajja n'abakazi bafenjala wepo bo batwala ebintu bye baagala. Okusingira ddala bano baali baagalayo golodi abali baagalayo mabo n'okutwala ebintu bya Karamoja bino ne minerals endala okubanga ebibanja bino bali bagenda bo abasajja bagwira okuba nti bakola ebintu bino. Yensonga nti Abakaramoja batandise okukolanako mu ngeri esoboka okuba nti bagoba abantu bano okuba nti bava mu bitundu bino. Naye bwemulanga batandise okuba emmotoka ezibadde zitwala emmere Karamoja mumanye nti akirema bega simulala nnyo ye Janet Kembabazi n'akabinja ke kennyini. Alright, kati awo ndowooza nvuddewo njala tandika information eyandeese bulungi nnyo. Njala muntagingire omusajja gwe bayita Samu Mayanja mchala Kusumu Musata Kanozi Otafire ne Magogo wepo ne Luther Chingo. Kusokera ddala ennaku zemaze gasiri ku social media obadde ebintu bingi bitambula. Ekisooka njala kubaza mwe ndaba kubi ekibozibozi kya Ebola mu Uganda ne kifa. Zamula omukulu naje naga nti Ebola takyaliwo n'aleeta COVID from nowhere. Goza akiri atasinga 19. Kitegeeza nti yafuna setback mu bintu bye ebyali atambuza yonefa. Njala kubira mulango takungula. Buli muntu okowala okumuzibaga mu bulamu bwe n'okuwala binaddako ngenda bagamba ekintu ekyakoleddwa yose ogati buli muntu yenna agenda kuba nti azibagwa n'eddagala ery'okugema lumima gwe ojja kikola ku lwo olw'ensonga nti wofuna obuzibu ffe tetujja kubaayo ne tugamba nti omuntu omukulu ategeera embeera egenda mu maaso mu Uganda bw'onoogenda mu maaso ne bakuzibaga gw'onoomanya ffe gibatugenda tebitukwatako ekyaffe tukikubulidde nti buli mu mbeera mbi eno eyagala okubasaanyaawo so kiri gye muli. So embeera n'egenda bw'etyo ekyo ne mukikuba ne kiggwaawo. Tuba tukyali awo njala kusomesa mukyalo ono ku Rusuumu kano njala bakasalemu kokka. Omukyalo ono nabagamba state agent era n'okufa kw'omugenzi Sheikh Nuhu Musaata batte yakulimu. Ate naye ne bagamba nti ekisira kijja kujja bagenda mujjawo ate nga bakozesa yennyini bwe yawasiza kuba n'essereza nazo zaakola emikolo egyo zonna sente zava mu state. Naye ekyembi tugamba nti omuntu bw'asoma ennyo ate awutta. Omukyalo ono alabika ndowooza kati atuuse mu diguli entuufu ez'okuwuttaalira ddala takyasobola kutegeera. Omukyalo ono yavudde n'agamba nti omusika okumwambaza olubugo kyabadde kikyamu era eddiini tekikkiriza. So obuwangwa n'eddiini n'agamba nti kyadde kikyamu kujja nga abamusikizza tebamanyi eddiini. Maama mukyala ku Rusuumu kansooke nkusomeseemu. Ogamba nti oli mukyala Muganda ne famire yo ndowooza ngimanyi mwova nabo bantu Baganda naye ggwe
diguli ya buta kije wasoma etuso kwerabiza nti obuwangwa bwasooka eddiini mu Uganda ekisooka golo okuba nti muli mu system ey'okuwaayiriza n'okukyamya abantu muloza nti abantu bonna basiru ntandise ntya mu buwangwa bw'Abaganda kumanya g'olina nga ggwe omukyala yenna nnamwandu kasita ofiirwa omusajja munnange mu buwangwa kikakatako okulinda okwabya olumbe olw'omwami wo then awobeera n'ebbeetu okuddamu okufuna omusajja okuwasa nga bataddeko omusika atwala obuvunaanyizibwa bwaki bwa bbaawo neggulu okuba nti bwe musoma muwutaalira ddala tewalinda buvunaanyizibwa twalinda musika kuteekebwako gwe n'osalawo ogende owasibwe era n'okikola kati gwe anenya bakabona ba Katonda abagenda okukola eddiwa okussaako omusika nti bakozesa olubugo okusikisa omusika ng'ate gwe kenyini okimanyi nti mu kusooka wasooka n'okola ensobi okuwasa oba okuwasibwa walina kusooka kulinda bbaawo ateekebwako omusika olumbe lwabizibwe olyoke okikole gwe tewakikola lwaki onenya basajja ba Katonda ekirala njagala oddemu osome ku byafaayo nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda so tutambula nnyo ku buwangwa bw'obanga olina amagezi agategerera Katonda njala kubuuza maama mu myaka gy'abajjajjaffe era twakozesanga mbugo okwambala wepo n'okuziika abantu baffe njala kubuuza olubugo ani yakugamba nti olubugo lwa sitaani ani yakugamba nti olubugo lwa sitaani era wakijja mu kkowe ki nti olubugo lwa sitaani Bibuli yaffe egamba nti ebya Katonda bya Katonda bya Kayisaali bya Kayisaali abasajja bateekawo edduwa bulungi nnyo okusabira omusika era ne bamukolako emikolo nga kitawo omusajja omuganda gye balina okukola mukolerako omusika ne bamuteekako bulungi nnyo nga bayita mu buwangwa olubugo terulina kizibu kyonna kubanga lwe lubugo lwaffe olw'ennyini olw'obuwangwa olw'abaddugavu zino amakanzu ge twagala n'engoye endala zonna byakiyita mu lujja abaddugavu tulina ennono zaffe tulina obuwangwa ffe tulina engoye zaffe kati gwe okuva okuvumirira olubugo olwo kyali kikyamu nnyo ate obuwangwa kuba kussaako omusika tulina okugoberera obuwangwa bwaffe nga bulina okubeera bassaako omusika ndokitegedde bulungi maama jagadde kutegeezaako bulungi ti nga tonnajja bamashika bali bassaako omusika naawe sooka webuuze lwaki wawasibwa oba lwaki wawasa nga tebannassaako omusika nkunyonyodde olubugo luli nti mu busika naddala mu buwangwa bwenno bw'Abaganda omusika yenna asumikibwa ate asumikibwa ayambazizza olubugo n'akwasibwa n'effumu okitegedde munnange obuwangwa bwasooka eddiini kati njala kutegeeza eddiini nto ku buwangwa bwe bagenda okussaako omusika mu Buganda nga tugenda okusumika basumikisa lubugo n'effumu yensonga lwaki babimukwasa kati maama oyo sayansi gwe wasoma ekifulofotto leka kwerabira nnyo ensibuko yo nabwonga okubukozesa mu kintu kikyamu jjukira nti obuwangwa bwe bwasooka eddiini mu Uganda eddiini nto ku buwangwa kati muba mwasoma ne muyitako mujja tubulya bulungi nnyo gwe nawe kumaze njagala genda ku mukulu ono omulala Sam Mayanja omukulu ono Sam Mayanja yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino njala mu addressinga mangu kubanja era bwa information enve wano yayogedde ebigambo bino wammanga bye simanyi nti buli omu ayagala obbiwulira yayogedde bw'ati n'alumba Buganda mbusi bwa Kabaka wabula ekimu ku bitundu bya Uganda katuyinza otugoba ti bweruukiri kingdom is independent kingdom of England ate waliwo ekirala ekijiriyo waggulu tewali kirala kingdom of Lesotho wali ekirala kakati eno province bakugamba nti the province among others ng'okugamba kino obubakabaka there's nothing ono era ayongedde n'ategeeza ng'ettaka lya Mayiro bwe lirina okuwerebwa era agenda kufaayo n'ekiwandiiko ku nsonga eno bano abanimba nima kino buwangwa si kya buwangwa ekino kintu abazungu bakijjayo eri India bagifuka emyaka 200 nga kibakoze era ekyettaka era bakolanga wano okufunayo abantu abatono ne babawa ettaka babayamba okufuga era bakikola ebuyinza mukulu Sam Mayanja Minisita Museveni gwe yalonda nkusaba n'obuwombeefu erinnya lya Mayanja lyejjeko kubanga nakukolako dda research okunoonyereza ovuono w'onoobuddo oli musajja munyarwanda okweyita Mayanja tekijja kufula Muganda kubanga Abaganda tutegera obuvo n'obuvo bwaffe n'ennono
Goganti Wakabaka Buganda, it's a province, era si Wakabaka, no yoga Wakabaka Fotonga, to Wakabaka Buganda, we sing Wakabaka Wanda, Kono Wakabaka Ngiriza, Newunya, Integirayo. Musajja mukulu wakuza mutwe nga mmale, naye ate obuugi bwina mutwe buzibu nnyo. Singa omutwe gwali gutegera singo gosibo kutegera mu Uganda, okuba nti omutwe tegutegera obwongo ina mbwa buugi. Yensonga lwaki bakozesa wena nomegerera nga akabwa kasibe ku gali nojja mu public yogere bitategereka. Mukulusa Mayanja njala kutegeeza. Njala kufuna abantu abali mu Uganda nga mutobola tukolera abantu nga bano bandibadde batuviira dda. Ono naye ayina abaana akera ku macha n'awasa najja mu engwere baka ku mukazi namufunisa olubuto. Kikyogero tuzaale gobange endowooza yobwetu bweri ogenda tuzaalira ki. Musajja mukulu wagejja mutwe nga mmale naye obwongo bwa buugi. Obwakabaka wa Uganda bunene nnyo ate bukadde nnyo n'okusinga obwakabaka bw'oyogerako bwa Bungereza kebwo bwali Thoto. Buganda is not a province, and this is to remind you, if you know history, ngogamba wasoma ina degree. Ani mukulu wa mudi between Buganda and Uganda. Buganda ye mukulu wa Uganda, this is to inform you. Buganda mukulu wa Uganda. Ate Buganda yali dingo bakabaka nga yetongodde. Era boda mu history Buganda yasooka okufuna independence. Kati simwe basajja mu mwasomera luddawa. Wasomera luddawa Mayanja. Kati erinnya lyo sagalo de modeta mu Sam Mayanja. O minister wa land zino toli Sam Mayanja. Teri Muganda alowooza nga ggwe. Teri Muganda ategeranga ggwe olw'ensonga. Mwe bamala bateeka mu kacupa. Ne bateeka mu nsaasi za Museveni. Ne bakusindika ojooyogere nga embwa esudde ekyuma. Nojja notandika okubologa nga amaze okunywa entabaaza bakadde omusajja omukulu omutwe gukwetolodde gulinga ng'entumbu y'akalo emaze wiki nga tewali wadde agisunako nojja noleeta engala bino jjoyo ebintu bino genda byogera ne bigenda kubeera oluvannyuma lwonna kubanga gw'okweyita Sam Mayanja ku kijja kiwama kuliko nnyoko na kitaawo ne baganda baaba bwe baganda ntambula ng'omugato tosobola ne mmwe Museveni baatutaddemu bugati abaganda banku naye nga tesi banku kubanga mmwe kennyini bumutufuukidde ekyokoola. Bwojja n'oyogera ebigambo bitakwatagana kiba kitegeeza nti gwe kennyini wabula osaana okuddayo weezuule gwani. Yensonga lwaki Museveni yakola ky'amaanyi nnyo okuteeka enseekezi n'enkwezenge mu Buganda zituma amannya naye nga twerabidde nti zino enseekezi ziyakozesa otuvumirira. Mukulu bw'obanga anywa obuugi ku ssomero ne bukusigala mu mutwe nga tebwakuvaamu nkusaasidde nnyo era osaana kusabira.